wars zonna ezibadde ku lukalu lwa Africa nzibaddeko. Central African Republic eyo nagiyo mu frontline. Nze munnamawulire yasooka okubeera ku first convoy entalo ezibaddeko Boko Haram mu Nigeria. Entalo ezibadde mu ne Boko Haram mbadde. Entalo ezibaddeko mu Niger mu Sahel region. Wa Sahel region nga bweri. Genda mu Asia. Olutalo lwa Konyi na recovering quite extensively. You know, so South Sudan SPLA ng'ekyalwana okwekutula ku Sudan ey'amambuka. Entalo zino ezisinga Ethiopia eyasooka oli waba Oromo pain. Gaddafi walulimu. Gaddafi naliyo ng'olutalo lutandika. Buli lwogenda mbw'olina ebbugumo mubayeekera otuusa okulya essasi What? Ate nga banyiiga mangu. Waliwo ebibuuzo ebimu kati ogenda osinkanye nga Konyi. Omugambye nti watta abantu bangi nnyo bakunoonya. Oyinza okusanga si embuuza gye wakibuuzaamu. Yanga nti obukyayi bw'ennaku musiraamu. Omwana wa ssenga wange baasiramuka, ssenga wange oyo asiramuka. Naye omwana wa ssenga wange oyo omusiraamu. Bwe twamukwata nze namwesalira obulago, ne nkakasa nti agenze mu seffuliya, ne tumulaba ng'aboyiringa, ne mulya kugira nkakase nti tassi waakudda. Nanga nti obukyayi bw'ennaku musiraamu. Olwo nyambadde helmet. Ndi mukulowoozaamu nti ebyamukama Katonda n'amala helmet n'empeewo n'emala egifuuwa. N'alengera ku sijjidda wano. Ono abadde akumanya ayinza okukuba oluyi olina okugoberera kamandi. Muyinza okuba nga munnamawulire sazze tuti walina yafande munywedde buugi balina ekisuutikesi kye bamuleetera ekibeeramu ebintu bya kamanda yekka. Ebyo ebyo tebitambulira nabyo abannwa. Era bayita wayini ne bagiramu kasukaayi ne munywako oyidde n'afande. Wano wonna museka musobola n'okukuba mu ngalo. Naye essasi litandika okuvuga. Ofuuka wa order nga abasirikale abalala bonna bali ku order. Ogaa nti olina kye wejja okwegiyisa nti afande olwo osobola oddulya. Kale ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive, Allen Cruise gemanya nyongera okukwanirizaako yonna gy'osinzidde okuba nga ate otulabira. Olunaku olwaleero tusinzidde wano ku faamu ya Haji Kasim Kayiira, ate faamu egenze nno ate agyongererako ddala okukula, okuliisa ebisolo, kuliko ente, kuliko enkoko. Ngenze otunula bwe nti ndabako eri baatuleeteddeyo ente enkole. Neŋŋamba ate Haji akoze ate ne wajja kutunnyonnyola wiiki ewedde, wiiki eziyiseeko awo emabega abadde n'emikolo wano nga baselebratinga ne maama waffe mukyala we emyaka 27 mu bufumbo. Kale okutwaliza wamu olaba nga ddala musajja mwami eyeeteeseteese amanyi obulamu okubutambuza obulungi, ate ng'era mwami muyivu. Ate mwe abaasemba omulaba luli eri ne muŋŋamba nti Allen Cruise ky'otuwadde ne ky'otuleetedde tokimanyi. Nagezaako munoonya nga bw'omanyi Haji musajja abeerera ddala bize ng'atambula wano na wali, naye Mukama mulungi nazzeemu n'enfuna akakisa okuba nga ate tuzisinkana n'ensobola okuba nga ate mulabako. Olunaku olwali tugenda kwogera ku retirement, naddala ku bantu abali e Bulaaya tujja kwogera ku retirement. Oteekateeka otya retirement yo n'otajja ng'okaddiye nnyo, wabula n'ojja ng'olimu amaanyi nga Haji n'oteekawo emirimu. Kubanga Haji bw'otunuulira nti wali okola ku BBC ebbanga lyonna obadde mu mawulire, naye okusalawo okwo n'okujja e Kampala osaavinge ng'oyita mu buweereza obw'obulunzi si kyangu. Nalabye taata wange omulala Alan Kasujja nga naye emmundu azizizza ku ggombolola, naye yawummula bya BBC. Ate ffe abali eno tuba tugamba bwe ntuuka wali kati nze Haji ne mmala ntuuka ku levo yammwe eyo gye mwaliko eyo, nza nti banjoolawo buyoozi, bansimawo busimi. Kale kwegamba muwa ekifaananyi ekirungi, mutuwadde ekifaananyi ekirungi, naye ate retirement yammwe naye ate yeegombesa kuba emirimu gye mukola bannammwe oba oli awo abalala abali mu England gye beegomba okukola, naye bwe musalawo ne mugamba retirement yange ngigize wano mu migino emirimu kangende nkola ebirala, ate kikulu nnyo. Otherwise buuza kuba tulaba abantu basiima nnyo omulundi gwe twasemba okuba wano, obujulizi nafuna bungi. Njagala okwebaza abantu
naddala Abanyarwanda basiima bagamba omusajja ayogedde ebintu talimbye tewalimbamu yadde n'akatono ne bagamba omusajja history gwalina munene nnyo waliwo omwami eyankubira n'aŋŋamba wabakubyanga kitaabwe ng'ate abalanga ki anti mbu taata waabwe yabagambanga musirike n'omala okuba esseppiki nga Haji Kayiira ali ku rediyo ayogera ayi obuzibu buba bunene nnyo ne mmanya nti generation zozze ezizze nga zikuwuliriza ne generations ezizze nga zikugoberera nnyingi ate nnene otherwise Haji salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sanyusa okubanga ate ompadde omukisa ogwokubiri okutuulako nange ku show yange eno. I don't take it for granted. Nkitwala nti mukisa gwa maanyi nesooka obuze kuba tulaba n'oluvannyuma tutandikira awo. Naye abalabi ba Alad Cruise exclusive mbalamusizza nnyo nange. Nkwebaza ate nange okuba nti ojja munnamawulire it's like a disease. It's an infection. Bwe mara okukwata kizibu, once a journalist always a journalist. So oga nti oretirinze, that's from active duty. Tojja kundaba nga maybe nziruka mabega w'amawulire naki, but always nkyakola ku mikutu egy'ensi yonna. Radio Deutsche Welle, Radio BBC, Azam Radio. Oh yes, bakuba ne baga twali tusaba otuwe ku analysis ku nsonga eno kino ekintu badde okinamu experience waliyoko okiraba otya. So now I'm more of an analyst nga ensonga olina bw'oyimirira ebbali n'obaako bw'ozitunuulira. Kati ate ekiseera kino kirungi nnyo nti ogenda okulaba nti analysis yonna gy'okola eze through experience. Waliwo okuba nti oli mu mawulire ogenzeeyo n'olaba kyolabye n'oba nti kyokoleddeko. Weetaaga sometimes okuyimirirako ebbali n'olengera munda wali kubanga mbadde njogera ndi munda naye kati nfulumyeko ebweru nsobola okulengerayo manye ekiri muli ate nendaba n'ekiri ebweru. Ekyo kiyamba nnyo okusobola okufuna perspective ennene. Buli lwoba emitawaana egisinga okujja mu bantu lwoba nga world perspective ye limited byebino ebintu byolaba ebyawo okukyabagana mu mawanga biki era kyobula omuganda wagambye nti atanayitaayita yatenda nnyina okufumba. Ekikutendesa nnyo okufumba kubanga emmere yeyo kale gy'omanyi. Once you start testing emmere y'abalala otandika okufuna variety n'omanya nti maama yafumbanga kasaka ka munsuwa ntuuse okulya ey'oku oveni ya njawulo ntuuse okulya ey'oku nku ya njawulo ntuuse ey'okukuuka ya njawulo. All of these things byonna birina lessons ogenda ojjamu. A lot of things bye tugenda tuyiga n'oku-appreciating abantu. Waliwo abantu bojja n'okula, for example nze nga sinnawasa mukyala wange ava mu mambuka ga Uganda. Mukyala wange Mulango. Kakati nga sinnaba kuwasa partly Mulango partly Manyema. So it's a mix across. Abanyema babeera mu Tanzania ne Congo. Era ekitundu kiramba we kiri mu Congo kye bayita Manyema, capital yakyo Kindu. Wali eyo mu Congo be Baswahili ba original naye kati Baswahili bwe bava mu Tanzania ne basenga mu Congo. Kati ne bafuuka Abakongolese. So kitaawe mu Manyema then nyina Mulango. Kati connection nene. Naye nga sinaakuwasa kati olaba omuntu nkulidde eno ndimu Oluganda ndimu Olunyankole ndimu Olunyarwanda mix eyo kati ogenda okujja nga balaba omuntu ogenza okucrossinga barrier ogenda owase mu mambuka. The first impression is, ogenze kuwasa mbana abantu actually fengi kati ng'enkole twakula tubayita abakooko nanga nti wasiza kati nga era mu Buganda bayitanga barugwara whether Mulango Mucholi ogabwa nti wasiza mu Rugwara obo mu Namawanga kati perspective ga joina one ebera very limited. Ogenda okutuuka mu bantu bano okugaba nti ogenza okumixinga cultures n'olaba bye babasinga mu atabaloza nti muri very excellent culture. Nofuna empisa ez'enjawulo n'ofuna okwagala n'olaba ennyaniriza gye baanirizaamu omuntu n'olaba kati otandika okufuna these cultures zitandika okusumulula mu bwongo n'ogaa nti twali twafa dda nina kye nali simanyi. N'ogenda ku muntu kati ogenda kati nga Abakaramojja impressions zetwabayinako nagenda Bukaramojja nentuuka mpaka ewa chief n'annyaniriza ogenda okuliisa ng'ekintu kyagenda okuliisizaamu olaba naye nga akikuliisiza ssanyu. Ngeno mutima ne gwesika ng'olaba engalo ziddugala akutte mu guwadi erimu omubisi gw'enjuki mulimu n'enswa kati bagatta enswa ne baziteeka mu mubisi gw'enjuki bwe bakuwaako kiba kyanirizo ky'amaanyi nnyo. Eno omutima ng'owulira weese n'ofa Karamojja kyakwaniriza ky'amaanyi omuntu okikuwa aba alina ekitiibwa kyakuwadde ekyenjawulo. Okuwa omubisi gw'enjuki nga bagattamu enswa bakwata enswa embisi ne aziteeka mu mubisi gw'enjuki kati naye wati oli agenda kukwaniriza oli nga bw'ogaa nti nkutembeddeyo ki nkuwaddeyo ennoga
nakuwa ennoga otambudde amawulire. No, wow, perfectly. Kati buli lwotambula ogenda ofuna cultures. There's a time when nali mu Congo ngenda okukola eggulire noonyeza chief eyo Bandundu, katundu kali mu makati eyo bayitawo Bandundu mu sheferi ya Bangengeli. Mara okutuuka eyo noonya chief ow'okujja okuinterviewinga, mba ndi awo chief yajja ayambadde ali bukunya, atudde katebe kano kasitulu kaffe ebigambo byonna bire, kati nga nina okwogera naye, kati engeri gy'oconcentratinga ku interview eno yambadde engoye naye ng'olaba munno ali bukunya yagaana okwambala bwe bali chief, ate nga chief alina okubeerako ekyokulabirako. Ebintu byonna ensonga ziri bweru, zitudde katebe ka situulu kano k'amagulu asatu, bakutumya story n'omu appreciating because ogenda okulaba ky'omwetaagamu kinene okusinga kino ekyabadde kiwawaaza amaaso. Kati kugwe nga you can imagine from a film perspective ogenda kuteeka ku screen olina okublaringa waawo, naye emboozi osobola okuba nti ogimugjamu. So these cultures, okutambula kuno appreciating nnyo cultures, buli bantu ogenda n'obala nga balina a particular value gye balina. story wagiteekawa ya myaka gyadda eri mu 98 99 mu YouTube oteekamu ki? No, mu YouTube kati mba nina okugenda ngendenga mu archives za TV e Rwanda, then tuzoke tuginoonya omuntu agitizinga agiteeke online, which would take a lot kuba kati oyinza okusanga archives ne bwe zamovinga na kyemyaka mingi. So naye nga ekyobugagga ekiri mu kyekyo nti bw'otandika okubeera around people, buli muntu alina value gy'alina. Nina abantu abantaasiza mu mbeera gye wali tosobola kusuubira. Nina dereva wange gwe maze naye emyaka tugenda mu myaka 15 kati kumpi 2, naye gwe ntambudde naye nagenda e Sudan bali bagenda otutta, ngenze ne cameraman tutuuse ku border olamala okuwulira essasi gye livugira eri erugu South Sudan nga bitabuka, bali batuttidde Juba mu katale mwennyini, amagye ga Uganda lwe gagenda ogenda okukimayo abantu. So tugenda ne cameraman wange, special cameraman, tutuuse ku border naga Haji mpulira omutima gwesise, awulidde essasi abali mu kuvaayo boogera, kati nenfuuka cameraman ate nga nze reporter. Kati driver wange olwafuuka nga yalina okutwala instructions, tuli mu convoy, otuuse mu makati mu Juba, wakati twasula ni city, tumala okuva ni city tugende Juba mu katale, tugenda mu katale ntandika okufilminga, it becomes a problem. Omusudaani ajja ayagala okujja okunkuba olunyiri, yafuuka skamish kumpi bannayuganda bakubagana amasasi n'Abasudaani, amagye ga Uganda nga gamprotecting, bagezaako okushatinga down bali. Kati mu mbeera gye nalimu, cameraman waliwo ng'olaba amagezi g'alina, ebirowoozo bye yaleetaleetanga, bwe tuba tutoloka linnya, kubanga yaŋŋamba ogenda okulinnya ku container, ne ninnya ku container waggulu. Nti omusirikale yayagaga nti ayagala kunnengezaamu emmundu, amagye ga Uganda bwe gajjirawo ne ga interveninga. But you find help ku muntu gw'otasobola kusuubira. Olina w'osobola okujja help buli muntu yenna alina omugaso gw'alina. Osobola okulaba omukozi ow'awaka n'ogamba nti talina ky'amanyi, n'atuuka ku last minute n'abaako akantu kajja n'akuwa bwe kati ne kaba kakujje mu mbeera. So kakujje mu mbeera ey'obuzibu gy'obadde olimu. Experiences zino zonna nzigyemu ekyobugagga kinene. Kati nze okutambula kumpadde experience nene, exposure nene, value gyempa omuntu yanjawulo nnyo on the basis of byempiseemu. So obadde ngambye kubuuza batulaba naye nze byebinyumira Haji, amanya tugamanyi buli kimu, naye ebyotunyumiza ebyo bitunyumira. No. So yeyo experience nti otuuka wano oyinza okutuuka kati nze mu bulimi mbusomye nnyo online, ngenze ku ma YouTube nakinakyo, ogenda okutuuka ng'olina omukozi awaka najjaga neefe twakolanga bwe tuti, oleese textbook gundi yonna n'ogitaddewo eganye okukola, olina agaa neefe twafujjangako ddusu, owulira okufujja eddusu ng'owulira science taliimu, n'ofujja eddusu ne kikola. Suddenly n'otandika okugenda ng'oappreciatinga now, you know the essence. Kati yeyo value gy'atakinga ku buli muntu, nti buli muntu alina value gy'alina. The best way is kulaba ngeri ki gy'ogikozesa mu mbeera gy'oba olimu. Faamu tubadde mu expansion wano, okuva lwe wava wano nkakasa enjawulo ogiraba. Expansion ze zibaddewo zonna zeetaaga manpower, zeetaaga ssente, olina abantu abajja bakuyamba, owa material ajja kumuyiwa tonnamusasula, n'aga nti Haji mwesiga alina address, omuntu alina address tajja kunzirukako, n'otwala owa materials, owa event gundi najja n'afacilitatinga. You are rushing with all these people. Kati abantu bonna bolina okukwata mu ngeri ey'ekimpowooze, ey'ekitiibwa, buli muntu n'oba ng'olina value gy'owamu atakinzeeko. That works really hard. Haji, nja kubuuzayo ebibuuzo bibiri before we head to the farming part of it. Era olunaku olwaleero interview eno tugenda batwalako ku faamu ya Haji eno, ngenda gibalambuzaako, nja batwalako eri mu kasooli
tulabe Haji is doing a very good job mu bulimi buno ate ne harvesting mugenda kuba mumulaba bulungi nnyo but Haji bangambye nkubuuzeeko mbadde nzija nange ng'omuntu cause nsoma comments nange ne mbuuza bangambye nkubuuze mu kubalako wakakavaringa entalo mmeka mu Africa okutwalizaamu cause nze njagamba a war journalist war correspondent war correspondence ye ya making okuva mu namawulire tubeera bannamawulire bangi nnyo abali mu pool betwatandika nabo bangi naye bimu kubireetera omuntu ettutumu bw'oba tofudde kwe kukavaringa entalo nayingira mu mawulire nga immediately ntandikira mu ntalo in fact namala okuwasa omukyala wange embaga yaliwo lwa mukaaga Livingstone Hall e Makerere ku University to spending only one night yabadde nga honeymoon mu hotel nga nogenda tusule wa jjajja waffe jjajja wange yagenda okunsabira omukyala omugenzi jjajja Sadiki Muwawu ngende gangu tuva mu hotel mwanga hotel ya ferry booked for 3 days we couldn't have stay in the 3 days kubanga after 3 days na inoge okudda ye Rwanda mu mirimo first day nga tusula mu hotel second day nga tunogenda tusule wa jjajja obutamunyiza aganti ekiro ekisooka omutabani nagenda omusabira omukyala teyazze kusula wano nga ziyinza okufuuka entalo nva mu hotel ne tugireka those 2 days ne ziwera forfeited ne tugende wajjajja ne tusule wajjajja tumala okusula wajjajja olunaku olwokusatu ng'e Rwanda banneetaaga nkwata omukyala omugole agirako sengaawe ne mutoowe batuwerekera tugenda e Rwanda ntuusa omukyala awaka twakatuuka awaka lwe tusuzeewo enkeera ripooti yazze edda nina okulinnya okugenda mu Congo ku lutalo. This is where I ended up in one of the most dangerous sports eza career nga nakatandika butandisa I'm a fresh journalist. Tungenda mu lutalo bwe bali bagenda okukwata ekitundu ekyekindu tuvudde mu Kindu oluvannyuma olw'ebigambo bijja bidda side y'ekitona ntambuza ebigere kilometers eziwera ebina nagenda okudda ng'ebigere bizimbe nga tebikyasobola kutuuka mu ngatto abasirikale bampeeka kamanda yalagira bampeeke mulaba mu ng'oggyeko bino embeera endala ezibeerawo nina respect gye nnina ku mujaasi etali ya bulijjo abasirikale bampeeka naye sinagejja nnyo kufuuka kinene naye still I've not been a small man okwetikka muno omusajja yeetisse emmundu alina emmundu ye AK-47 mu maaso akwetisse akutadde ku bibegaabega nti emikono ngitadde eno ku bibegaabega ampeese ku mugongo bwe bagenda bansitula olwo nansitulako kilomita ng'emu n'akoowa nankwasa munne abasirikale nga 5-6 bagenda bansitula okutuusa we twatuuka we tugenda okuwummulira ogenda okuvaayo ng'ebigere bizimbye nange sikyalina ngatto gye nyambala nayambala siripa olutalo lw'e Congo olwagundi ono olwokubiri kati olwogenda okujjako Mobutu 1998 amala okukkaatiriza ennyo Mobutu amaze okugibwako Kabila azzeemu okukola akavuyo Kabila omukulu taata Joseph Kabila Laurent Desire Kabila so tugenda okukavaringa nalina omusirikale afande Jacob in fact yali alagira awo kamba kayira bamukwate bati namawulire mufeeko nina ne kameramaani wange kameramaani mpulira ayinza oba nga yafa bamuyita Saga Hutu Aimable abasajja ne bansitula ku mugongo okutandika okumperekanya mpaka we twatuuka ogenda okuva mu lutalo ngenda okudda kubanga naye nyambadde sapatu engato zaagaana nga sikyantuuka ne nyambala sapatu omanyi sapatu kati ekigenda okuzimba essavu ekigere ne kizibwa sapatu ne kaba nga kasimyemu ekinnya ngenda okudda awaka omukyala gwe nalesiga yabadde honeymoon nga kutuukira ate kunyiga mabwa biwundu bya musajja but this was preparing her for the rest of the career of my life omukyala abadde abeerawo ng'abeera ku bunkenke era kwegamba I give credit to her. Ye mama afugulu mwa celebrate emyaka 27. Yes. Mukyala kwegamba mwina akusiibule wakati amanyi oboddo batodda. All my life obulamu bubaddeawo nga buli lwentambula kubanga tulina baali banzitidde Congo bamukubira essimu kubanga boogenda mu ntalo part of the system ekola olina okubeera ne kibayita hostile environment training HEFAT eyo nkulu nnyo era bannanyini station radio tvs mbakubiriza nnyo bateekemu ssente batwala bannamawulire baabwe bafune training eyo kubanga eyo training eyinza okubeera nga yenjawulo wakati w'obulamu n'okufa it's very important kakati part of that bw'oba ogendagenda mu dangerous zone olina gye bayita proof of life sayini gy'okola proof of life kitegeeza nti bwe tuba nti ono omuntu abuze atiddwa bakoze eki ngeri ki tuyinza okumanya nti ono omuntu akyali mulamu kati waliwo ebibuuzo by'obuuza bibeera byakyama secret questions ebibeera questions nga only shared with you and your next of kin nga yabeera mukyalawo
so nomulekera nti bw'anaabuuza kino ekibuuzo n'okiddamu kwega n'ayeta ansa ne baba tebakulabye kubanga bayinza okuba nga bakubye nnyo ng'olabika bubi nnyo nga tebasobola kugenda nti bakuteeke ku kamera kati bwe kiba nti ne basindika questions ezo ng'osobola okuziddamu bw'oba osobola okuziddamu bano baakakukwata ne bazireeta kiraga nti okyali mulamu kubanga those are secret questions only one person can know them so it is you n'oyo gw'oba otaddewo nga next of kin mukyala wange bamukubira essimu around saawa 6-7 ogw'ekiro gwe UK bamugamba hello mukyala Kaira yes waliwo ensonga ezibaddewo bweziti we are sorry naye waliwo ezibaddewo bawe tafudde naye waliwo embeera ebaddewo so twali twagala kutegeeza mukyala nga insistinga ku simu aganze gyamubula ekimu mufu oba mulamu naye insistinga ku simu because I could overhear kubanga security person wa company yaba alina okuba nti aliasinga communications ezo olwo bakava kunkuba ndi mu kutonya omusaayi navaamu omusaayi mungi kubanga Kongo banga bankuba n'ekigala banfumita ne beret y'oku muntu olwa AK47 nawe bagiteekako beret kyoli yanfumita ne beret kati omusaayi ne gutandika okufujja nga buli lwenzijako omukono weeti omusaayi gufujja ne manya nti ngenda kufa kakati omukyala bamukubira ndi mu mbeera saagala mutiisa but at the same time simanyi wowe naakwe I lost too much blood era neewuunya okuba nti nasigala nga nkyaliwo so kesi egenda okujja like ayagala kibuuzo kimu n'abuuza proof of life question kubanga tayisi n'akwogeraganya naye mbawulira bali wali kati ng'ababuuza nti mumubuuze ekibuuzo kino bajja ali mulamu mumubuuze ekibuuzo kino kati ne muddamu answer bagita proof of life ebeerawo it's a proof of life form oba olina okugijjuza nga tonnagenda era emikutu gy'amawulire gyonna tosaanye kusindika mwana wa muntu mu bitundu bya lutalo nga totaddewo provision yeeyo n'abantu botera okuwulira nti bamukidnappinze bla bla omuntu ne mukyala waawaka mulina okubaawo ne bukoodi bwammwe obwo bukoodi bukulu nnyo oyinza okutuuka omugenyi azze tewali sukaali kagambo ki kemukozesa omukyala mu kifo ky'okujjaja agambe omwami nga mutudde n'abagenyi tewali sukaali kagambo ki koyinza okukozesa oli n'ategera nti tewali sukaali oyinza okuga nti nina ebikanja byawali nolowooza tebaabitemye kati ebikanja byawali tebaabitemye ono waawaka ye n'ategera nti kasukaali tewali n'anonya bwe yeemulula aweereze sente ogenda ogula esukaali ewawaka so even within homes ng'ogyeko ebyabannamawulire oteeka okubaawo ne koodi gye mubeera naye eyawaka gy'osobola okuba nti okozesa awaka omugenyi abeera mugeyi aleme kubasunga mube nti mulinawo communication gye musobola okukola so that was important kati olaba nti waŋŋaye nti okubeera war correspondent n'akawasa omukyala 3 days in ngenze ku war front and this now became a character kubanga olwo nvuddeyo Congo nejja nefuuka quite prominent tuvaayo almost wars zonna ezibadde ku lukalu lwa Africa nzibaddeko Central African Republic eyo nagiyo mu frontline nze munnamawulire yasooka okubeera ku first convoy eyajja ba refugees okubajja mu Central African Republic mu kibuga ekikulu Bangi nga batwalibwa amagye ga Rwanda gaali part of the African Mission peacekeepers obatwala Cameroon so ne Cameroon nenyingirayo entalo ezibaddeko Boko Haram mu Nigeria entalo ezibaddeko mu Niger mu Sahel region wa Sahel region nga bweri have been mu different contexts so entalo zibadde part and parcel of my story genda mu Asia kati nawe woraze nga ekikuzimba kiki tobala ntalo weeyongera okunywera omugomo gye sinaba kubeera ze entalo ezino ez'omu Latin America zi Mexico zi Guatemala abo bali mu drugs abo bombatiira ddala nnyo ebisigadde byonna mbitya yes naye bano bo ensala gye mbalabyemu gye basalamu naki olutalo lwa Konyi nalukavaringa quite extensively you know so South Sudan SPLA ng'ekyalwana okwekutula ku Sudan ey'amambuka entalo zino ezisinga Ethiopia eyasooka oli waba Oromo TPLF egenda ogendako Meles Zenawi alyoka abeere president awo nga naakatingira ne munnamawulire awo tulimu fresh ate ng'enkolagana zaali nnene nnyo ne Rwanda kati mwalimu akakajanja akalungi aka diplomacy nga twakakozesa nga bannamawulire okusobola okweinforminga ebintu bingi so yes around entalo zikumakinga kubanga bw'ovaayo Mungu n'akusasira n'ojja ng'okyali mulamu profile eba ekyuse omuntu akulaba nga akafaananyi kabadde ku war front yes obaddemu n'ezo danger zone waliwo olutalo nga si lutalo lwa ssasi waliwo olutalo lwa migration olw'abanoonyi b'obubudamu ogenda ku lyato n'olinya eryato zino eziva Misrata mu Libya okucrossing ogenda over into Europe nga bazze mu Spain Gaddafi naliyo ng'olutalo lutandika so olutalo mwe lutandika mwe tuviiramu yes twali mu Sabha era actually ekyatujjamu twali tugenda nga plan yali yakugenda ddala mpaka Tripoli ne Benghazi
olutalo lumala okutandika nga tuli mu kitundu kye Sabha ne tufuluma ne tuyingira Dirku ne tuyingira mu Algeria ne tugwa mu Morocco. Awo we nagezaako okwagala okuyingira Europe nga ngezaako kulaga omuntu asobola atya okuyingira Bulaaya nga talina akatabo. Ne bankwata kubanga bagenda okunyingiza mu tractor katapira mupira gwa tractor gwa spare gwa katapira olubuto nga lunene nga sisobola kweweta kugana gendo mupira nti olina okubeeramu nga bwe guli kubanga gibeera mupira mipya gya spare kati gye oli mwakuyingiza n'akusima gulingira mu mupira gwa trailer gwa tractor ngenda okutuuka mu mupira nga sisobola kweweta olw'olubuto olwomaze okugejja. So entalo zibadde pattern pass waliwo entalo ez'essasi ne waliwo n'entalo ez'obulamu eza survival. Ezo nzibaddemu nnyo okulaba stories z'abantu. Ngenzikiriza nkubuuze. What kept you going? Two things. The first thing n'ogenda mu lutalo leero n'otunuulira abaana bo n'otunywa mukyala wo leero ne bakuba omusaayi ne gujja n'enkya ne bakubira essimu n'oddayo I can't. Kati waliwo satisfaction ejja. Nina situations nabeerangamu ne ŋŋamba Mukama Katonda bw'onzijja wano alinda banzizeemu okulinnya mu lutabaalo. Omala okudda n'ogenda kola story neeyita ku mpewo n'ofuna feedback. Oŋŋambye ekyakuwaliriza n'okulwana ennyo okudda wano. Story gye twasooka okukola ne feedback gye wafuna wali badde lusitodda. Naye okomyewo lwaki? Because there was that. Eyo feedback is very crucial. Ogenda okulaba abantu bakuwadde feedback. Kati ate emyaka egyo social media yayite n'abakuba y'amaanyi nnyo. Abantu basindika text messages through phones. Abantu bakuwandiikira ebbaluwa n'emala omwezi naye n'emala n'ekutuukako. Tunaga nti story eno yakyusa obulamu bwange. Those things add up. Kati ogenda okulaba ng'ofunye motivation yagala okudda. That was one. But also two, ne career progression. Kubanga omala okuba nti omaze okubeera mu instance emu erina bwekukoledde. Profile gyekuwadde kati etandika okuleeta opportunities endala ennene. Buli case gyeyongera okudda waggulu gyeyongera okuwa profile gyekuprofilinga gyeyongera okunywera mu mawulire. It means you'll be accessible. Wakati mulaba mu BBC, si buli munnamawulire nti agenda mu BBC akola eno gye nkugambye HEFAT, Hostile Environment and First Aid Training. Course ye costinga pound 6. Paundi kakago oli milioni 25. Yes, okugigendako. Kati BBC ogamba nti ekikutwala kubanga muba mubeera trained n'abannamagye. Cases scenarios bakuteekamu singa bakukwata n'ofuuka hostage oyinza kweyisa otya singa otuuka ku road blocker weyisa otya. Nze nawe tubeera n'abannamawulire n'osanga asanze wa poliisi n'olanga enjogera gy'ayogera naye naki nze nenzirawo ne neefuula ng'omusiru naye nga mu mutima ndi mu kufa. Nga nibula nenga nti omuntu gw'oli mu kudiringa naye ayina emmundu. Regardless of kyali n'ekino training olina w'otuuka ku bwongo bw'omuntu n'obaako awabi w'okutte. N'alisumulwa n'agaya ekinaddira tunakiraba. Oba omaze okufa, you are better off alive than dead. So ekyo kyokka that keeps you going. Kubanga oli mukulaba n'ogamba experience gye njizeemu wano nsobola okuyitawo wano nsobola okuyamba omuntu. Tewali kintu kireeta ssanyu eri omunnamawulire yenna ng'okulaba ng'olina story gy'okoze n'olaba nga erina impact gyekoze ku muntu. N'okola ki? Noba nti ekigenda okupushinga yeeyo gundi feedback y'abantu. Oh yes, eyo kosa ate kati beeramu ne refresher togikola na mulundi gumu oluvannyuma n'emyaka ng'ena 5 balina okuzzayo kubanga waliwo ebigenda bikyukakyuka. Media houses zitadde bannamawulire bakimanyi oba oluva eri ffe batusindika busindisi. Nkiyimbiridde nnyo naye kati oluusi bakirabamu ng'ayagala okuba nti oyagala kukola ssente whatever. Naye tosaanye kusindika mwana wa muntu mu environment etali prepared. Waliwo bingi nnyo byogera n'olaba n'olowooza nti embeera nnyangu naye mu ddakiika 2 embeera n'ekyuka. Oyinza ogenda ogenze covering a demonstration just eri normal. Ogenda okutuuka nga violence gyevudde mu demonstration ebadde erina okubeera peaceful nga tomanyi nakumanya. Suddenly tear gas azeemu. Tear gas mukati munnamawulire wo singa cameraman babaze bamukubye tear gas canister. Alani okola ki? Kikyokola like what is your first run to thing? Nga bakoze batya? Bamukubye tear gas canister ogenze covering. Otuuse Alan Cruz yagadde nawe kakugulire liwoomye. Story temunagimaliriza. Ibukyali wakati waggulire. Basindise tear gas canister zeemukubye. Oba tear gas amutuuse. Nsooka kufa ku mukwano gwange. Kati omukozi eki first aid kijosooka omuwa. Omuyira mu ssulo amazzi togayina. Partly as part of preparation oyinza ogenda ng'olowooza kintu kya bulijjo kintu kiramu tikirina tabbu all of a sudden nekijja kikola ki nekijja kyabika nekisajja kula mu mbeera gye kibadde kitaliimu violence egenda tugenda mu bululu obululu anytime oyinza okutuuka nga batuuse n'abantu bazze balonze batuusiza way'okubala oli atuuse alabye opopula waliwo obujjidde mu boxi bujjiddemu enkaayana zitandise eddakiika 2 walabye ekyabadde kololo mu gundi ya NRM. It was quite a scene. So embeera zino zonna olina okuba nti otegeka munnamawulire
abeere ng'ali prepared nti ekintu kino singa kijja nkola ki. Bwe tuba bakuva wano tulina evacuation plan gye bayita evac plan, tulina plan kyedduka wano. Bw'oyingira awantu w'omuntu ozze wano wange mu faamu osanze kati nga badde tugenda kusala kasooli osanze siriiwo oyingidde mu gate mwakafuluma mu Morocco manyi nze wa Haji Kaira tulina appointment we are fine embwa zivuddeyo nga 5. where do you escape tunga omulyango inagumu ate zisazeeko wali wayise. So any situation gy'ogendamu okyadde wa muntu gw'osooka okulaba singa wabeerawo emergency exit eriwa. Ebyo byonna tosobola bimenya nga tokoze eki. That's the essence ya training eyo. Nti training eno kyejja ekunyweza n'ekuwa level of preparedness. Teyinza kuba nti ekuwonyeza ddala naye ekuwa at least obwerinde mu mutwe psychological n'omanya. Nze bwe nnyingira abantu bwe nti nja kutunula ndabe kati ettabu singa ebezze nzize mu mirembe naye ndi mu kulowooza ku ttabu already. Ettabu singa ebezze wowe nsobola okuyita awangu n'olaba. That's very very crucial. Kati emikutu gy'amawulire egisinga mu bwavu bwagyo kubanga n'ensasula olaba ekyali yakulwana aye nga nabo ojja kubalaba kubanga nnyingi zayenkana ki. Ekyo nakyo olina okukiraba olabe mwenna muli mu kuddukira ku advertisement y'abantu bana, mwenna muddukidde kampuni ez'amasimu ennene, mwenna gye muddukidde, mwenna muddukidde mu kampuni za soda, mwenna mutunulidde gavumenti. Kati ogekulanga it limits ability y'okusobola okusaasaanya ensawo ey'obulango obusobola okuvaamu ssente okusobola okuyimiriza ebitongole bino. But it is absolutely important, it's very crucial okulowooza ku bantu wano mwana w'omuntu gw'ogenzi singa atuukabaako ekimutuuseeko, how can you feel? So that was partly wanting that training eyo but also feedback from people. That was very very crucial. As a junior journalist, mu byonna by'onyumiriza ne byonna by'oyitamu oba by'oyiseemu waliwo moment gye ntera okulaba naye mbuuza because simanyi n'olaba munnamawulire ne bamutuma ew'omuyeekera and Mr. Kasim Kayiira waliwo story gye nze nga ndaba eya Ntaganda kati station ekutumye nti genda eggulu mwami Idi Amin oyo twagala interview ng'oyogera n'omuyeekera. Twabisomako mu mawulire naye simanyi bitawe bikola. How do you book an interview n'omuyeekera? Akkiriza atya? Yes. Ye gwe w'obeerawo amagye tegabeerawo gwe ng'abadde mwezi entalo njagala ombuulire scenario. I believe you've ever seen it. Like oli bakutumye cruise muyeekera. Cruise n'ava eri ng'omulaba muyeekera gavumenti emunoonya. Ate olina omuggyako story. How is that done? Fogwaffe si kujajinga. Munnamawulire that's where impartiality wejjira. Osobola okubeeramu n'akantu mu mutima n'ogamba muwagira oba simuwagira. Va ne kumuyeekera ng'ogenze mu lutalo olowooza ne ku opposition. Tuli wakati w'obululu bwe tugendamu. Olina gavumenti, olina opposition. Opposition erina stance yaayo. Weetagenda opposition leader. Gwe babeera bakuumye buli ddakiika gwe batera okulumba ne bakuba ekitebe. How do you do that? Kati ekisookera ddala obugagga bw'omunnamawulire is your contact book. Nyinza okubeera nga sirina ssente mu nsawo naye abantu bemmanyi. Siyinza buyinza abantu buyinza kukubuulira kati for example okuva nayingira ku TikTok. I am very big, I'm very rich. Sirina ssente za mu nsawo naye nina obugagga bw'abantu. Nti omuntu atuuka n'agamba nti nina kye njagala bannaye njagala gundi bwekiti njagala mmere ya nte eno njagala eddagala ly'ente eno njagala eddagala eri trusted. Kayiira nja kumubuuza Kayiira would know. Kati noono mwennyini nanyini kulutunda naye akutuukirira naye ogekwera naye agamba bannaye nina eddagala in case this comes up this is what I have in stock. Contact list y'omunnamawulire bwe bugagga bwe obusookera ddala. Who do you know? Can you make a phone call mu ddakiika emu n'oba nti osobodde omutuukako? Kankuwa ekyokulabirako. Nawe nanoonya Prime Minister Amama Mbabazi mu kaseera ke yali super minister. Musajja katalabika. Nguyagala story. Nina interview gye njagala yali exclusively nina interview gye nnoonya yali ya BBC yes. Noonyeza Amama Mbabazi ogezaako okuyita mu secretary protocol gebeda protocol biremye. Nina mukoddomi wange Mukama Katonda amusaasire gye yeebase. He was one of the biggest fixers newa president ng'atuuka butereevu. Bamuyita Ziadi Sebuliba yali chairman w'eggomba owa NRM. Ziadi Musanga ng'aba teyasoma. Zega singa yasoma maybe ayibadde ministry opposition or whatever. Agakimusa asoma naye ye ntuuka ntuukayo.
ambuuza mukunganda bo yaya na kimuga nonya prime minister mama babaza annemye okulaba naga wegononya nenge gye yakolanga mwana naga ejo dakiika nanga agobera bwezi stand by kyantwali ennaku lumu n'ekitundu nga tumaze okwogera ekigambo ekyo ankubira essimu ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'ekiro 4 n'ekitundu ez'ekiro ankubira mukoo salaamu aleikum oli ludda wa ndi Ntebe kati vuga mangu emoroko gye ku prime minister's office by ssaawa 5 kasoma ng'otuuse oli fine nga nkwata motoka Misinde ekiro nalaba prime minister ssaawa 5 n'ekitundu ez'ekiro ng'akyali mu office at that time ng'omuntu amuntuusizzaako anibye nabadde ga nti tobangako muntu nakamanayo girina zibeera ku stand by kati munga kati yirawo woti microphones nga nali nyedda you have to be stand by olina okubeera stand by all actually kati nga munnamawulire just nga mu mbeera zange ez'okutambula nina kye bayita grab bag teva mu mmotoka grab bag kitegeeza singa bangwako ne banga atugenda nga sina bwenzira baka kukima lugoye lwakukyusa nsigala nga ndi fine njakusobola okubeera n'engoye ez'ennaku 2 ezinkavaringa nga bw'oyoza gy'otuuse ojja kukunyakunya engoye ekiro ofuna omuwala w'omulooja wenyini n'azikunyakunya n'azaanika n'akeera n'azigolola mangu n'osobola ozifuna eyo grab bag erina okubeeramu ka microphone ko erina okubeeramu essentials ezigendana n'omulimu ogwo oba tripod or whatever ekintu ekinasobola okuba nti kikufacilitatinga mu kukola omulimu eyo grab bag terina kubula wooli buli wooli kati oba totadde mu motoka teeka tambula nako nga bw'otambula nako mu nsawo so that was crucial okuba nti bwe bakuyitidde bati otandikirawo togenda kumala ate kunoonya ate saatambule na kino that's very very important so abantu abo kati bwomala okuba nti osobodde okufuna obuzza ku kibuuzo ky'omuyeekera it's about contacts bwe twasobola okufuna konyi yayita kwata simu konyi teyakwatanga simu omuntu yakwatanga essimu yali Vincent Oti era gwe yamala najja natta oluvannyuma kati nga simu si za mobile is a satellite phone ekostinga 2500 eza dola per minute or per 30 minutes 2500 kati olina okuba nga kyogenza okwogera kyamulamwa nti otuukira ku nsonga paf n'okuba n'okola kinoovaako if you are going to cost a company that amount of money kirina okuba nga kirina value kati wakubanga essimu n'okuba essimu ADC n'agikwata n'onyonyola ani gwoli ne bagitwala ewa Vincent Oti n'asalawo n'asindika message ewa mukama we awuli oba mukama we anayogera naawe contact nzijjawa waliwo abakulembeze abaava mu Northern Uganda Sezaara wange omugenzi Haji Ibrahim Mpira yaliwo omu ku ba religious leaders abaagala ne Bishop Odama ogenda okusinkana konyi mu Congo abakutwala delegation bagende barajja ninga embeera emaze okutabuka mu mambuka ga Uganda abaana abasalwangako emimwa abasiwanga makufuru temu yonna erali likolebwa mu kiseera ekyo so Sezaara wange Haji ebintu ewabirabako n'amaaso bano baaliwo wana tebaaliwo akunoonye baaliwo wana sina wana na guru woka no nabalaba ne ba victims amu bakyaliyo nakati amakufuru gavaako ne kati ngago basala omumwa okukola restorative operation ogamba okugizzaako si kyangu so gye bali ebiseera guru yeyetabukidde nga guru ekiro abantu bonna basiibeyo ne bagenda ne balimaalimaako katono oluwera ssaawa 10 abantu bonna ne balyoka bajjula ekibuga ky'eggulu nga bajja ne basula ku nguudo bonna olwa security nga tebasobola kufuluma wabweru wa kibuga so Haji mukubira Vincent Oti okubira essimu Vincent Oti n'agikwata n'akuwamu eddakiika then najja n'akugira oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Jonas Savimbi yali omuyeekera wa UNITA mu Angola abayeekera bonna baatya okuba nti babeera ku ssimu kubanga kye baamuttira baamukubira ku satellite phone okwali okuyita ba satellite phone abaana ne basindika ekikompona nga kigoberera signal we yali eri eya satellite phone kuba bwe bati baamutta so kati omuyeekera ogaga nga konyi twatuuka ku last minute n'apulinga out n'atuwa Vincent Oti abayogera naffe naye nga olaba osobodde okwe-establishinga connections mu nsi awasinga abayeekera ate bebangu b'okufuna kubanga baba balina ababakubira obulango M23 for example kati enamba yojja kusanga gundi PR omwogezi waabwe omuyina awo baba bafulumya ebirangorango ne bateekako n'ennamba kati ng'olina kwonna amunoonyeza oba email n'omusindikira email n'akuwa whatsapp number ne mutandika conversation around this time edda byabanga bya communication ng'oluusi olina okufuna omuntu nawusanga omuntu nga dereva badereva abasinga batera okubeera ba fixers babeera bambega era mu nsi nga Tanzania sinsobola kugendayo nti ngenze kukola ggulire liri investigative nenga nti nvudde ku airport ngenze butereevu mu hoteri no nina okulinnya taxi nga 3 special soka neninnya eno nentwala Westgenda nandropinga nemulinda ng'asimbudde nempita omulala nantwala wala nenzigwera ku hoteri gyendaga nga ndi ku taxi ya 3
ogezaako okubuza trail kati kwaka Tanzania dereva wano mu Uganda simanyi bulungi naye Tanzania badereva kumpi bonna like Tanzania olwokwagala ensi yaabwe nnyo bwambega intelligence nzito nnyo nti omuntu akuvuga okuva ku kisaawe mwenyumisa birala era ali mu kubega birala so ezo na essential contacts nkulu nti buli woba oli oba wetaaga obufune contacts omanyanya agenda okubagulizaako ani akubulira nti wano miwunyo waliwo okubulira wano si watuufu kati n'abayeekera bennyini ogaa nti ogenda bafuna basobola okukyusa locations emirundi ng'esatu bakyalina okuba nti bakwesiga banakwekakasa nti tofuuka ekizibu wanga oyinza okujja nga gwogenda okuvaako okutta mu Afghanistan batta Masud gwe batta brother wa Hamid Karzai yajja okufuuka president oluvannyuma nga abatalabani bagiddwako bagenda omutta nga bamutisiza ki cameraman yagenda kubanga baanoonya bamutuuka nga tebamufuna naye gulire baagala amawulire gaabwe gafulume international omwana yatwala kamera mwenyini mwe mwali ekigambo ebamala okukola ekiyitibwa interview omwana yanyiga bunyizi ku mbaluso wali ku mmanduso ng'ekyasi kimukuba so there is always that suspicion or not creating a trust and the trust is built over time omuntu akwesigaga nti ono munnamawulire wannamaddala byengenda okwogera tagenda kubisengejjaamu agenda ayogera ebirala kati oli alina okuba nti asuso nakutrusting waliwo oluusi obukwakkulizo bateekawo oyinza okutuuka interview ne bagirwisa ennaku nga 3 wagenze interview ya leero kati kyotalina kyolina kulaga ku papa buli lwogenda mbwolina ebbugumobugumo mubayeekera otuusa okulya essasi lyo ate nga banyiiga mangu oyinza okutuuka n'omala ennaku 3 President Kabila nga ali e Kinshasa alina lwe yatumaze ennaku 2 twalinnya ennyonyi specifically tugenze genda kumulaba yakkiriza interview Kabila senior taata nnaku 2 ne tubeera agenda okujja otulaba ku lunaku olwokubiri luggwako ng'ate atulaga nti obudde bukoze eki obudde bumukutte tajja kusobola tulaba after 2 days of just sitting around kakati waliwo embeera zolina okuba nti olina okubeera omugumiikiriza olina okuba neyo contact list yo olina obutabama olina okumanya kyoyagala nakyo omanye bw'onaakijja waliwo ebibuuzo ebimu kati ogenda osinkanye nga konyi omugambe nti watta abantu bangi nnyo bakunoonya oyinza okusanga si embuuza gye wali kibuuzizaamu oyinza okujja gwe omugaa nti watta abantu banyoga nti abantu bangi battibwa mu lutalo lwo simanyi olaba phrasing bwekyusizza ogamba nti watta oledde kati abaalaba nga omutadde ku defensive gyatalina kubeera oli munnamawulire waddala wallahi abantu bangi bafudde nga bafa mu lutalo lwoli toyagadde wakati gwe si gwe oliwo okujajinga gw'oli muleke omusule mu katiba yeesuuleyo yekka abantu bangi battiddwa kitomugaye nti gwose haji awo obuuzanga bano abasajja b'emmundu ziri ziti anti babeera wali beetolola awo ewa patrolling awo olwo omutima gwo gugamba ki kwenyweza kubanga bw'oyogera ebyanjwanja omusajja ayinza okunyiigirawo nga bw'aba anyiize ate oyinza okufuuka ettabu kati waliwo nga abakamandas aba South Sudan bonna baasiimuuka emitwe South Sudan ojja kumunyiiza bwoti mu interview mwennyini ayinza ogaba bagende basooke bakuteekeyo nga ye yakuyise ne bakuterekayo ku essaawa zo nga 4-5 mu container n'omala okuggwamu entuuyo nakukima ne mugenda mu maaso ne interview as if tewali kyabaddewo kati ezo gundi zaabwe ate kati jjukira abayeekera bangi emirundi egisinga baba bakozesa ebiragalalagala kati nze kubayeekera omuntu omukulu simutya ntya nnyo abaana abato abaana abato babalimu okweraga yes alimu n'okubeera nga ali haayi ajja ngenda nga kyakubye omugenda okunyumyawunya nze mwana wano bwe nkulaba bwe ndi nenyinza okukuyuzaamu bweyagala okuwakana n'akugirayo akaswasooka nkulageko olina kati kukwegayirira atoddemu sebutondagaako kati ezo zonna olina okuba nga olina ability esoma mood n'ogawo n'omuntu mulabye ali mu mbeera ki how do I approach olina gwojja okujja ng'olina okumuwaana abakongomaani baagala okubawaana bantu les grands personnes abalaba nti is a great guy a giant les géants kati ng'olina okumuteeka mu mbeera nti kyogenda okumwogerako kyonna kimuwa ebiwawaatiro alyoka akuwa esitone nga bw'ojagala bw'onajjamu akamukakkanya olwo ettabbu ezze so ezo dynamics zonna zibeerawo mu bayeekera it's essential to have contacts ziyinza okubeera mu bo bennyini ziyinza okubeera mu balala b'ekyalo biyinza okubeera mu religious communities abakulu b'amadiini bano kyakyezizzo mpitirivu mu Congo emirundi gye twakawoneramu tulina we twasula batutwala ne batusuza mu kigo ky'abakazi mu kigo mu Nanare mu kigo nga ky'abasista
nga tulina okugenda batukweke mu basisite gwe lowoozamu muli basajja babiri abo abayekera tebayingira batera okutya bafaatha balwawe tebafaatha nabo balina bu approach bwe bakozesa eyo balina bu approach bwe bakozesa oluusi obwo inducement si bayinza okujja ne babawa amagi ebigongo ebyo bibeera n'enkokokoko nnyingi ze balunda eyo bayinza okujja abayekera yajaga kati twabafumbiddeyo amagi wali akalabo baba bamanye embeera y'okuwangala nabo kubanga ekyaki oba munaddiini alina okuba nti ye talina ludda lwaliko haji lya ssente zo kati okusuza mu kigongo osuze mu kigo kyabasista kusanga nga ovuga akamotoka kali akamyufu haji nyumirwa bulamu bwo haji si byangu no si byangu muyekera kigo kyasinze okuta nakulidde onyumya ku ntaganda mbadde nzija ndaba interview yo ku BBC gye bakukolako ng'onywa ku ntaganda muyekera kigo kyasinze okutya mwagenda noga oyo ye nali mpedde omuyekera yali mu Central African Republic yali mukulu wa group gye bayita Anti-Balaka Anti-Balaka it's a Christian group bakajukira bye byajjamu eddiini mu abasiraamu n'abatali basiraamu omusajja namu interviewing okumala eddakiika 45 off the back of a big battle gye bali bakamala okumuttira mwenyini top bamumpa kakati omusajja akkiriza okujja okwogera nange naye nyambadde helmet ekifaananyi njja kukikunoonyeza nkikulage wano nyambadde helmet so kati helmet ekavaringa wano kati olaba sijide yange ng'omusiraamu nyangu nnyo yakulaba toyinza kugimisitekeninga kati omusajja twakola interview for about 45 minutes nanga nti nze obukyayi bwe nina ku musiraamu yanga nti obukyayi bwe nina ku musiraamu omwana wa ssenga wange basiramuka ssenga wange oyo yasiramuka naye omwana wa ssenga wange oyo omusiraamu bwe twamukwata nze namwesalira obulago nenkakasa nti agenze mu sefuliya ne tumulaba ng'aboyiringa ne mulya nkakase nti tasi wakudda nanga nti obukyayi bwe nina ku musiraamu olwo nyambadde helmet ndimukulowoozaamu nti ebyamukama katonda neyamala helmet nempeewo nemala egifuuwa n'alengera ku sijida wano wallahi omusajja naye nga kyayogera sirinaamuke mubuusabuusa konna nti akitegeeza. There was no doubt in my mind whatsoever. No. Footage oyo naibadde nsaba Mungu singa nina bwensobola obufu omusajja yaŋŋaanyi nti obukyayi bw'ennaku musiraamu olaba omwana wa ssenga wange singa waffe yasiramuka namwekwatira ne mwesalira obulago ne mwetera mu sefuliya nga ndaba nkakase nti mufusi wakudda era okakasa ne mulyako. Kati omuntu oyo gasse ebintu bisatu alimu obutemu alimu obukyayi obw'omusiraamu kati alimu n'olusezi olulya muyeekera bye Anti-Balaka. Naye nga balwanyisa balina emundu naye balina n'amafumu balina obusaale obuyima obutwa obuyina obusagwa bakuba akasaale kabina dakiika zosatu n'ogobeka kakatiyakwegayiridde. Yes, so these were the people oyo natya nnyo bayeekera mbabaddeyo around naye nga emirundi egisinga ogenda nosanga naye n'amagye gennyini oyinza okuza nti olowooza bayeekera naye n'abannamagye munnamagye mubeera ba mukwano nnyo wano naye kati balina ze bayita embed bakutwala ng'amagye ga Uganda bwe gabadde Somalia ne bagaa nti tugenda kutwalayo ku bannamawulire ne babatwala. Kati bw'obeera embed kibakitegera nti oli mu kamandi y'abannamagye tojja kufuluma tojja kukola kinga bwe twagendera South Sudan n'amagye ga Uganda ne Afande Muhanga yali agakulira that time operation yagenda okujjayo bannayuganda olutalo oluzzeemu kati omulundi 2016 awo 2017 omusirikale mujja kubeera naye wano nga museka muli bantu balamu until operation bwetandika rules za engagement ndala nnyo. Ono abadde akumanya ayinza okukuba oluyi olina okugoberera command muyinza okuba nga afande munywedde buugi balina ekisuutkesi kye kyebamuleetera ekibeeramu ebintu bya kamanda yekka ebyo tebitambulira nabyo abanwa era bayita wayini babagiramu kasukaayi ne munywako oyidde ne afande wano wonna museka musobola n'okukuba mu ngalo naye essasi litandika okuvuga ofuuka wa oda nga abasirikale abalala bonna bali ku oda ogaa nti olina kyewejja okwegiyisa nti afande oluyi osobola oddulya bwakugaa nti wano tokwatawo tofiriminga oyinza okutuuka ne bagenda babakuba obubi tulina gye twali e Congo amagye ne bagakuba bubi nnyo kati nga kamanda alaba images ezisinga zifuluma that would be quite a scandal n'agamba muleete teepu eyo jjamu teepu eyo kambikomyawo naye ze embeera nti gye ziri yonna yonna
it's just how you relate. Oyinza okusanga nti omuyekera muzibu naye ati n'amagye genyini ojja nti amagye gati ga government gabeera galina discipline, galina uniform ennungi empya, gaba balinamu ako, balinamu kali ka civility k'otajja kusanga eri I can't do that part eya journalism ey'olutalo. Naye nga kati bw'obanga onoonya tutumu oba kugira waliwo ebikwanguya sina abantu betwatandika nabo mu bannamawulire bakyalimu nakaakati nga tomuwuliranga kyeŋŋanga tomuwulira anti tagenda ku lutalo alutya. Bwe yagenda ku lutalo zo manyise bakuwadde assignments endala buli lwovaayo nogaa nti ozze kiringa munnamagye bw'anaagenda mu operation n'agikola bulungi olujja nga bamupromotinga nga bamwongera atandika agenda mu operations nnene. Wazzeewo peacekeeping operation eyo manya erimu akasente gye bamusindika kubanga amaze okulaga battlefield experience. Kati naffe eno this is battlefield experience ojja kubeerawo waseesinga and that's why it is very very important oyanguwe mangu olinnye amadaala otherwise bw'onaasigala ng'okola byalala bye bakola naawe ojja kusigala mu desiki lunaku kusanga myaka 30 okyali kakalaamu oripootinga by'abayimbi bikolebwa bajanalisi 10. Yes. Onaakula ddi? Absolutely. Yeah. Kati weeweeyo salawo munnamawulire kika ki gw'oyagala okubeera. Oyagala beera Haji Kassim Kayiira nga bw'ayogera buli omu atuula nassaako essimu ye nassaako laptop ye n'agamba kampulirize, oba oyagala be nga oyagamba kya. Wow, this is beautiful. Tugenda omulamu katono nnyo bwe tukomawo ngenda kubuuza Haji ku maanyi gonna ge yateeka mu kariya ye ne byayiseemu osaavinga otya emyaka ameka? 3 mu mawulire kati general ne BBC myaka 17. Kati akali ku BBC emyaka 17 wootuukidde okubanga ofuna kasente mb'oli tayali ng'odda Kampala olime. How? Tuwumulamu katono nnyo tukomewo tovaawo. Kale awe nnyini Haji tukomyewo okoze ebbanga ddene oritayalinze tutudde ku faamu tetumanyi bugazi bwa faamu ene tudde ku ttaka lyenkanaki naye we twandirowoozezza nti Haji Kassim Kayiira nti kale wandibadde PD wa BBC netugamba nti Land Cruise bwe banajja okukola amawulire abanayuganda banaasembera netugamba Haji kale yandibadde MD kale Haji yandibadde nga yakulira bw'ati. Haji tewatuuka kumalayo saa zino tuli ku faamu tuli tugenda nakugirambulako mu kaseera ke twandirowoolezzaako n'abantu bandirowoozezza nti ke kaseera oyingize bannamawulire bangi mu BBC abannayuganda n'abamu neyo gy'oyise oritayalinze. What pushed you into the retirement okulaba nga ate oyingira farming ono gondaze nti ate oyagala nnyo? Mbadde ne passion ey'obulimi n'obulunzi obulunzi okusinga obulimi naye ogenda okulaba nga toyinza kulunda nga tolimye kubanga ogenda okulaba ebbeeyi for example nga kati nayingira enkoko olwayingira enkoko ntandika okumanya kasooli ne mulaba mu perspective endala gye nali simulabamu mu nte mwennyini omaze okunyira mu nte z'amata kasooli immediately afuuka ekyamaanyi kubanga agenda kukolera chachuya agenda okukolera broken maize mu mugundi mu nkoko zo. All of a sudden ngolaba bino bigenda ngobitambuza wamu natuula mu BBC ng'oggyeko kuba nalina passion eyo waliwo element endala eyajjamu ey'okutunuulira abasajja abakulu ndabye abasajja aba Jeremy Bowen ndabye Liz Doucette ndabye John Simpson ndabye abasajja Andrew Harding gwe nakolako naye nga nkyalina munnamawulire Rwanda nga ndi fixa we nga bwajje Rwanda ne mukolera fixing abasajja nga ndaba nzize mu mawulire ndaba mmazeemu emyaka ng'olaba bakyalimu. Bannamawulire bangi bagenda okuritayalinga ng'oredde omaze okukoowa kintu entegeeza mu kukoowa bagenda okukwasa pension ate ogende lutiro ogenda okukwata ssente otandika okugenda okuinvestinga mu bulimi ng'oredde amaanyi gakendedde nayagala mpoomerwe ku maanyi ku ntuuyo zange. That is now okuvaamu ng'okyalina amaanyi okyasobola okubeera relevant mu mawulire nkyaliyo mbikoze ebyomu mawulire mpulira mbituusiza bituusiza naye kati n'obulimi nkyalina essanyu lisobola okuba nti mbwenjoyinga tekirina kikigasa kubeera na nte 3, 10, 200 nkoko 1500 1,000 ng'ogenda kutambulira mu wheelchair ogenda okubyenjoyinga. Abantu bangi bali bweru bakolera retirement ogenda okudda ng'oledde omaze okugenda oli ku dialysis weetaaga ogenda okukamulamu omusulo buli lunaku olina okugenda ebbombo mu ddwaliro oba ogenda bakama baggyemu omusulo eyo life eba tekyaliwo.
you wouldn't call that retirement. Oba oli mu kujjanjaba kufa kwega oli mu kulindalinda kufa. So I thought nga nkyalinamu amaanyi gano alhamdulillah one maze okubuilding experience nti byoga nti mbaye nja kuyingiza omuntu mu BBC nyinza nga ati sigwe mugaso munene gwe nalikoze omugaso munene ate nsobola okuguteeka wano nengenda ku radio station nenga nti nze ku giving like a 2 days free training ekyo kiba kikoze omugaso munene nnyo okusinga we nayingiza Alan Cruz omu mu BBC kubanga nozo okutta bannamawulire 20-30 ozobagasizza tutaddewo ekibiina ky'abannamawulire abasiraamu Uganda Muslim Journalists baaliwo oba umoja something like that naye kati all of a sudden katule ozeewo n'enkola egamba nti we are practical now munnamawulire ayambiddwa atya teri profession ebeeramu bwavu nga munnamawulire omunnamawulire okola abantu n'okola amawulire agakyusa obulamu bw'abantu naye n'otuuka nga okaddiidde mu bwavu tewali kintu kinnuma ng'okulaba munnamawulire story emaze okukolebwa wali agenze kusimba layini ku kampuni eyakoze training we yakoze workshop bamuweeyo kaka per diem ka transport refund nebiswazi oli ku mitwalo 2 n'alyoka akutambuza akannaginagi buli lwentunawo nze mpulira nga nakuwadde ssente zange nabawadde ssente zange bannamawulire wallahi nali mu bantu abeewalanga okugenda ku leve eyo mu bwavu bwonna bwe nalimu you know so buli lwolaba kati embeera zino nga no what can I do ekisobola okuyamba munnamawulire tayita ate mu ffe we tuyiseemu ate ffe twafuna omukisa nenga nti nzigweredde mu BBC Rwanda gye nalimu yali ndala nnyo yali Rwanda post war funa abantu kati bannaffe bayinza okutwala obudde okugenda ozifuna kubanga waliwo pressure amawanga gonna gakyalina ensonyi gakyalina obuswavu galekerera Rwanda abantu ne bafa mu nfa gye battibwamu kati nga buli omwali guilty yaga nti kikyenyinza okukola okuyamba kati twagenda mu kigaali ekyo ne tufuna trainings ezaali zitali nyangu za kufuna mu biseera bino so all of those things ezo experiences osobola okuba nti ozisharing across with people and that comes in quite handy ekyo kikulu nnyo mu ngeri gy'otasobola kuba nti osobola okwu-underestimating so because of that I just thought no passion yange eno njagala ngiliving nga nkyalina amaanyi 2 experience yange ekyasobola okuba nti ebeera shared awalala 3 surprisingly bwekyanyingira ate mu bulimi buno mbuleesemu enjawulo abantu bangi nnyo baŋŋamba ku mikutu especially on TikTok and YouTube ne bagamba nti okyusizza endaba gye tulabamu obulimi. There are many journalists abakola programs z'okulima n'okulunda naki but I come to it with a different perspective. Sizze nga munnamawulire just I'm a farmer who is living the experience gyendi mu kwogerako njogerako nga eri munzi njiraba nti kino nakikoze bwe nti nekikola bwe kiti kyanjawulo n'omuntu agamba nti nze nga bwe reporting of reportings. That has changed the perspective. Conversations around farming zikyuse nnyo kati mu debates tuli mu kukolamu. So njagala kutandika podcast enaabanga nayo addressing those things, following up on the stories that tuba tukoze. So plugging nenkwata experiences zange. Abantu abamu ojagala okulaba byakulaga birungi byokka ebyatambudde. Twafunye amagi, I come out nenga nti no kino ekizibu kyazze wange. Ndage nti si byangu byokka olina n'obuzibu obukola ky'obulimu. And through that it's amazing. Social media kyetukoledde ennaku zino kwe kuleeta wealth of expertise. Oba wakateeka onoga emboga zange ndaba zirinamu ezafeebyefeebyemu ow'emboga n'akusindikirawo ka message nga respondinga ku tweet yo kugundi ku TikTok yo naga nti awo zino eddagala tulina okozesa kaddagala kano immediately najja oluusi olina n'avolunteer nga naga nja kujja ndabe najja n'akulaba n'abikola for free simply because olina kyewatadde ebweru. Now this is journalism but in a different perspective. Kati abadde aga nti okyali mu journalism eri omu desk media yennyini ekyuse legacy media zino emikutu egy'amaanyi gino ina gikyuse ennaku zino gistruggling okufuna audience. Ojja kulaba Alan Cruz abawatchinze interview yo basinga abalabye amawulire ga TV gundi. So that's what I'm saying. Kati dynamics zino eziri mu kukyuka zitegeeza naffe tuli mu kukyuka ne ANC. Buli oba ntotambudde ne ANC contribution ejja kuba nnene. Obulimi butuddemu, obulunzi butuddemu, but at the same time ate na contribution gye nkyaleeta mu mawulire nga ngaleeta at my own perspective. Nze editor wange. Editorial policy yange ngenda kugigaidinga wa gye njagala yegerera. Eyambe omwana wa wano. Kati walimu ebintu ebigenda bijja n'olwa perspective. There are so many stories eziri wabweru wano z'osobola okukola. Kati nga bw'ozijjamu ng'ate omulimi omulunzi. Ate perspective gy'okiwa akalungo k'oteekamu kanjawulo. Kajja kalina amaanyi because it's coming out of experience but it's also coming out of practice. So yes. Bwe wasalawo okuta omulimu gwo gwa BBC ojje mu farming as a Ugandan nga ebbanga lya myaka kati 17 olimaze Bungereza 23 gye mmaze 23. Which challenges did you face? Nga wakajja nga nakajja wakakomawo one tandike ku kirooto ng'osetting up ekirooto kyo.
ekirooto of course the biggest setback ebeera funding ebintu byagala okukola bingi ensimbi ntono ensimbi z'ebulaaya ezo ziraba ensimbi za lejjalejja nnyo ebulaaya teri ajja kulyaza amaanyi abakusasula era bakusasula na mu budde naye sente bwe bazikuwa bwe bazibala nti ojja zirekayo omuntu asobola okwetika sente naga nti nasikoze sente bulaaya nenzireeta awaka batono abo bannamukisa nnyo Haji nedda ffe boolaba tuli mu kukolerera genda bulaaya genda nsinagaana nenze kugaana akantu k'oyogedde kategeeza ki sente baazikola ne bakubalirira tizezikumerera nga bw'ozikoze bw'ozirekayo ate batugamba abaana batugamba bafuna miliyoni 10 eza Uganda wena ganfuna emitwalo 2 egya pound kakati ate Haji akugamba zokola zoleka sikategedde Haji kanyonyole obeera London ennyumba gy'osulamu e London kabeere muzigo ogwo ekitone ennyo nja kuba oli ku pound 1,500 ekitone ennyo pound 1,500 bwe bukadde 7 obwe Uganda kulirye 10 lyokolera lyowaanyi osigazaawo meka 3 ebungereza bw'omala okutuuka bamaze okulaba otandisa okukola olina omulimu oguliwo kampuni zitandika okukwaprochinga Alan okola wano your image erina okukyuka toyinza kubeera naka TV screen ka inchi 32 kakuswaza wetaaga 75 tewetaaga gisasula yonna ffe tuweerwa 10 lwokka per month you are fine ogenda okubulamu olwo 10 lwokka TV nga bakola ki bagireeta owa TV aba yakavaawo ng'owakuuka zze eno kuuka yazze yanjawulo owa yakavaawo wakuuka nga wajja owa fridge American doors fridge kano ka fridge akamu bwoti ku muntu nga gwe akyaza abantu you have a name to protect and to project nga bakuleetera American door fridge eri obadde olina ya 12 eza pound eno ya 1200 ojja kusasula mpolampola 220 lwokka olina TV license buli alaba TV alina okusasula license ebungereza olina transport travel akutwala ku mulimu mwami Alan Cruz ogenda okumala okwetoloola okugjawo bu bills bwonna ate balina kye bayita direct debit kitegeeza nti si gwe obasasula omusaala gwo gw'olugenda ku akawunti bweppa ebanga standing order eriyo esente olugwayo bali baba bamaze okwetoolera landlord ne bamugirako kasita bakusasula ekiro ku 6 ogenda okkeera ku makya ssaawa 3 ogandi nkedde kati ngenda kucekinga nga bali abannannyinizo bamaze okukola ki okuggyako ezaabwe Alan ogenda okulaba ng'osigazza pound yabi kisoboka gy'emitwalo 75 nkumenyeramenyera e Kampala waliyo ab'embaga waliyo ab'ennyimbe waliyo okumanyagana gw'oli e Bulaaya 10 nga kijja kubanga eddoboozi lyo toyinza kubaswaza kusindika lwabiri ng'osindika 10 emitwalo 45 ku lisiti nga bakusoma nga bakwogerako bakuba engalo eno osigazza mmeka mwezi ku mwezi kati bw'otuukamu ng'oli muntu Alan omukyakaze oyagala aka designer shoe akazza akafuluma Lacoste ojagala Gucci ojagala Yves Saint Laurent ojagala ng'okwatayo 2-3 ogenda okulaba esente omuntu alemedde e Bulaaya ng'onsoma nedda ogenda okulaba omuntu e Bulaaya alemeddeyo agavaayo galemye buli wogenda okubalabalamu bwoti eza tiketi zenyini waliwo abantu n'omukwano ate abazungu bayitirira myaka 2 ng'asona tiketi yakujja Uganda myaka 2 ffe batusasulira weesuulira eddalu n'ogula nojja kati obulawo olinga embalirira bw'otandika ebyokubalirira ebyo obulamu ng'olwo bugenda buzitowa kati nga wajjamu ekintu ekirala challenge endala abantu abali eno olina ka project kogezaako okukola okakola telephone farming oba okakola remotely gwoweereza ssente ng'akola ki ssente ng'azirya seminti ewabadde obusawo 5 ani nze nagamba nze zange nziwerekera awali 5 noonya 3 ebirinya tiketi nemperekera 5 byange nziwerekera nkopi wadde nkopi wadde nenkola tolina kyolabako singa naweereza Haji okopi wadde kuzizo nkopi wadde nenkola olina kyolabyeko nti weekiri yesebo nkiraba 5 we bijja nga noonya 3 biwerekera 5 nga nzijja nteeko ziwerekera and that was the only way abantu abasinga ebweru
sente bwoziweereza wano e Kampala ziba zatandise dde okufuna ebigere ne zitandika era bagamba tuba frustrating tubaganya ebadde frustration nnene nnyo ku bantu abali ebweru okuweereza sente naddala kuba eŋŋanda kati otuuka n'ogamba nti ate bwe naava ku Oluganda kati ate nzire ku webweru owebweru leka nzibe nga si wa Luganda kubanga Oluganda akubba gwe munyiigiraganye aye ne famire bonna gwe gwe beetikka kubanga bagamba gw'oli bulungi era ate gwali obulungi ate gwalibadde alekera munno gwalibadde olekera munno ate gwosobola okufuna ebirala. So that is definitely something. Kati ekyo bijja ne frustrating. Kati omala okujja wano mindset. Kyokka ate ffe batugamba mwe aba BBC mufuna nnyingi era zimufissaako ze nnyingi. Anti bazimazeewo kati ennyumba yokka nga ng'ogambye nti obeera London. Ennyumba yokka emala okutwala 60% ey'omusaala gwo oba olina kyokola. Yes, kubanga bw'ogambye kati nina family, I have a big family. Family abaana 6 n'omukyala. Tojja kubeera mu nnyumba ya bisenge 2. You need a 4-bedroom house, minimum 3-bedroom house. Ne oba ofuna 15,000 eza pound n'abaana b'e Bulaya babbeeyi. Shopping yokka kubanga omwana tosasula school fees naye school fees ogenda okukananga era nazo zisasudde transport yokka agenda ku mwana wadde bulunaku travel to school lunch ye lunch box ye ogenda ogiteekamu balimu bino sports amaze okuvaayo ina evening programs ajja genda kuzanya ku mupiira whatever you are paying for all of this. It's very, very heavy on a person. Era omuntu ali omuntu sente y'omuntu yonna ogirya mbi naye okulya sente y'omuntu w'e Bulaaya bannange zambi kikolimo kinene nnyo. Esimbi ebonyaabonya abantu batuuka America ate kati kikiyitira Bungereza tulina akaweweevu. Bungereza omuntu osobola okujja n'ogaala nikulunzi wazze kukyala ne nkwata ennaku 3 ne nzikuwa ne nga sijja kukola leka nkulabirire. America okyala ew'omuntu n'akuleka mu nnyumba nga yakulaze emmere bw'eri mu furiigi ojja genda oteeke mu maama microwave akubugumize weeriire. Agenda okudda emirundi emunaanyumya eddakiika 10 ng'atandise okwayuuya. Obikula nga tokyalina interest ng'omuga agenda weebake. So that was one. So kati frustration eddako wano kwe kutuuka ng'olina mindset gy'ozze nayo. Bw'ofuluma wano ebintu by'e Bulaaya bikola biri express. Omuntu bw'agamba nti ngenda kusasula nkya you expect nje kijja kuba automatic. Otuuse wano suppliers bafuuse agenda okuwa ebintu akuwadde ebintu ebifake. Otuuse mu drugs kati nga mu nte mu nkoko omuntu akuwadde fake drugs enkoko either resisting oba zifudde eyo losi gy'okoze coming out of that is very difficult. Ozze wano ogenze mu office you expect omuntu ali mu office ya government okuba nti akola ebintu biri straight forward. Ogenze okutuuka omuntu ayagala omuwenguzi era nze nasanyuka nnyo and this I have to mention kubanga nagenda ekiryandongo mara okuwulira nti waliwo amazzi nga we are struggling with water. Ngenda nkubira minister Frank Tumwebaze wa agriculture. Mugali minister ngenze mu kitundu kino but I'm struggling with water. What do I do? Nkoze ntya nasobola ntya okukola farming whatever nga situina mazzi. Nanga but there is a government project wali mu district kinga mubuulira nga nti district ngeri kuzimu kuzali earmarked mu government project yaliwo ey'okuyamba abantu okuba co-funding. Nanga abuuza mu district yo nga noonya namba ya district agriculture office nga mukubira teyansabaako wadde enguzi wadde ekiwadde it was straightforward nga banteeka ku list nga nfuna list nga ngenda kufuna solar water pumping amazzi wano ku farm olaba wano we are pumping 5,600 liters every day twasima nayikondo wansi ne tufuna part of that support eyagundi eya solar kulaba sente zayabadde zigijjamu government ne funding ebitundu 7,500 no funding 2,500 that helps. Kati ogenda okulaba mu bantu project ngezo zizze abantu basirise ababitegeddeko be batono kati abalala tebabiganyuddwamu ogenda okutuuka nga just nekyonoona erinnya lya byonna ng'ate weeriri era nabyogera wano twali tuuka ku social media one time abantu batandika okuncontactinga is it even possible gwe wafuna otya era malina kugamba nti gwena linnya no nakuba kati ekya contact simanyi bakirira we kyajja okweidinga kyakuyambira but nakuba era saa kubanga nganti nakakitu kadogo ne in general ekifaananyi kyogezaako tusiigira nti beba challenges ezimu kuzoosanze ng'okomyewo wano government etaddewo ebintu naye abalimu babiremesezza okuba nti bikola. Omuntu yenna ali mu office eyitibwa nti ya government manya nyetalina ya government yokka manya nti image ekintu kyokola kyonna kirina bwe kireflectinga ku ggwanga. There is an incident eyambeerako recently one with URA. URA bw'olaba abagenda okwenforcinga okukwata bano abafuntula ebintu whatever level gye baliko sometimes gye bakolerako is so brutal nti batuuka ne beerabira image y'eggwanga ozze collecting a musolo fine how you are coming to do it is very very different.
incident eno yannuma neŋŋanda nensooka nengisirikira kanjiku exclusive. I've never spoken about it publicly. Yeah. Mukyala wange ajja n'abaana tuzze mu celebrations ezo ze mbadde gamba z'emyaka 27 so tuli mu weeteeketeeke. Abaana abawala abange bamaze emyaka 10 nga tebalinnyangako mu Uganda nga tebazze mu Uganda myaka 10. Ano abalenzi abamu bawadde bajja abakulukulu naye bano abawala baali tebajjangako bazze n'ennyaabwe. Bamala okutuuka ku airport nze nina system gye nkola ntera ntambuza box mu kifo kya suitcase nze ebintu byange bitwalira mu box. Engoye zokka hand luggage gye nkwata mu kasawo naye ebisigadde byonna nze ntambula na box tojja kundaba na suitcase olwawo. Lwaki? Suitcase ezisinga ogenda okulaba ng'erimu kilo 2 kilo 3 kilo 4 suitcase yokka nga tonna kiwaataddemu ezo ziba zinfiriza kilo zange ate ndi mulimi kati mba nnoonya buli kakilo kamataringa. So mu kutambula kwange bwe nfuna box ebeera eri worth 0.5 half a kilogram eyo batejja kunsala nnyo kati nga manya nti kilo zange 23 ze nnina ez'omugugu kilo 22 n'ekitundu zonna ki nina kye nninamu. Kakati mu kutambuza boxes so mukyala wange naye ajja naye aze ne boxes because that's our trick of travel. N'omanya nti ojja kutwala ebintu ebiweraawerako tujja mu mukolo olese engoye za mikolo olese buntuntu bwawaka all home stuff. Bali bantu basatu Uganda Airlines yagabye offer nsawo 3 luggage nsawo 3 ze kilo 6 per person nga tunateekako ziri eza hand luggage. So abantu basatu mukyala wange n'abaana babiri abawala ze box 333. Okutuuka ku kisaawe batuuse balandinze bulungi Entebbe. Boxes baziyisiza mu machine. Bali aba screening abazira nti machine boxes zaki bintu bya home use temuni mu kintu ky'amaguzi. Kati abamu ku bantu abasinga omutawaana ku kisaawe ky'Entebbe be bana abantu bana abambala zi uniform eza bbulu abayamba abantu okubetikira ku emigugu be bambega ba revenue na kinaki era obo walaba nga tomanyi ne be bambega. I was really very annoyed about them kubanga nagenza okunyumyanyumyako n'abantu abawerako nga ndaba nabo instances zizze zirifalinga kwaba abantu abalinze kankuyambeko nkutwalireko trolley. Kati bajja basitula boxes z'omukyala ndi eno bweru ninze so boxes zimala okujja naye nafunye moroka mukwano gwange awo mukubidde mugaye nje tujja kuleeteza amafuta emoroka eri gwange moroka yange entono moroka ndeetere mu family then emigugu giri boxes zikole kizigende mu Nuwa so teeka mu Nuwa. Bano bennyini abazze babayambako mukyala n'ama boxes bakubira aba revenue. Aba revenue bano ab'ebweru waliwo bano abayigga buyizzi awo simanyi tracking team simanyi team 1 team whatever. Ab'oku kisaawe ba revenue boxes bazirabye zonna. If they had any doubt they would have called the box bazisumulula naawo n'omuntu najja n'agisumulula. Kati bano nga babazigira babaga nti waliwo n'alina amaboxi mangi kati bo balowooza nti mulazima muteekwa okubaamu mulimu amasimu 6 apparently kye babagamba balina essimu 6 ezimu empya nga tufuluma ku kisaawe. Bano nga batuwerekera bulungi nnyo abo abasindika emigugu nga bawadde akasente kaabwe maze obbawo akasente tusimbudde ku airport. Moroka ejje tugoberedde pick up ya revenue erimu abasirikale 2 n'emmundu zaabwe ne dereva ne official omu enforcement officer. Kati tumala okufuma ku kisaawe tutuuse ku UN awali akazikiza awo Aero Beach wakagivaako awo UN weetandikira UN base omanye eri wano bwetyo olikoyingire mu kitoro kati mu town. Kati tunatuuka mu town tutuuse mu kasona akakazikiza walinga ennyonyi ebikadde mufulumye n'ekisaawe tufumye ekisaawe tu drivinze off. Okay. That was very suspect kubanga omuntu alina issue naye abadaga nti boxes zino ziddeyo wali ku machine tugende bazisumulule nga bakola ki nga batandika okuvuga. Nze nkulembedde Nuwa eri mabega wange erina boxes zaffe pick up etujjira emabega etandika okukuba amataala ejja yeekiika envuga bali bagenda kukozesa n'omuvuka accident nga beekiika wakati waffe weti bayingira wakati wange ne Nuwa. Kati ndi mu driving mirror side mirror nkola ki ndaba nenda moroka etukuba amataala akaseera akatundu kano of course Entebbe ina security na kine kali akasindu kalimu akazikiza lighting tedi nungi awo mukazikiza bali kiro tuli 7 gwa kiro 7 kitundu tugenda mu 8 ennyonyi yagwa mu 7 yes twali mu 8 kitundu. Kati nga driver nkubira simu nga bwana sija bali mukunyimiriza wano bayine emmundu bali mukunyimiriza konze tokkiriza kuyimirira pushing mpaka tuyingira awali amataala njagala tutuuke wano mu kitoro awali nga supermarket yeyo woyinga oyitira okunyira mu kitoro. Kati nga bamulemera nga basooka kugivugira ku mabbali bati nga bamugamba ayimirire ye nankubira simu nemugaa toyimirira yimirira ng'omaze kutuuka awali amataala waba mubbi nakina kibikolerwe awantu awalabika wakiri bakuttire mu light.
kakati nga bayinsistinga ati bagenda kulanga ono aganye okuyimirira ne bamukiika emmotoka mu maaso kati nze ngenda kulaba emmotoka bagisazeeko naye nga twali twogera ku ssimu ne mugaa kale kangende mpete nga nina okusooka okutuuka wali mu kitoro mpitemu wali nga ku shell mpete nzije nkomewo ngenda okutuuka oredde bano bafulumyemu n'emmundu omusajja yeekokingisa emmundu ateekawo embeera ey'okutiisatiisa which was absolutely wrong. This should never ever happen. Abaana bamaze emyaka 10 images ze baraba on social media byaba opposition abali mukubwa Bobi Wine bamukutte bamusibye. These are the images that are in their head. Ndi mu mutwe mbabulira bwe ndi mu kuzimba Uganda. I've come here, I've spent this time and I'm doing this. Baze for the first time after 10 years and this is the first image they see. I told the lady yali azza akulira team sijja mwogera linnya naye yemanyi ne mugaa nti if there is something kyemunkoze ekibi musse emyaka 10 miramba gye mmaze nga ndi mu kubuildinga image ey'eggwanga lino ngenda okutuuka basumuludde boxes olwo muvuuka basumuludde boxes 2 ne mugaa kakati nze nanyini bintu how can you open these boxes nga fe bananyini on a guy nti dereva mwe mujjeeyo mwetumiikiriza musumuludde box. What if mwina kyemusuddemu ekyobulabe kyemwagala ate kyemuba mukozesa bujjo tukwata kubanga I've had instances where woyimirira bino byoyimirira nga wetaddewo road blocker ne bayimiriza oyinamu emmundu nti oyinamu kyoyinamu kati gwe n'osigala mu mmoroka n'oggulawo obuguzi buutu bakyekinge omuntu n'akasukiramu enjaga oba something ekibi kati akubira abali mu maaso ogenda okutuuka ku road blocker eyokubiri baddamu bakuyimiriza noga eri nga banyimiriza ogenda kucekinga mu mmoroka gwe ataatunuddeyo nga bajja bakukwata n'ebyo ebintu eyo zisitesi zibaddewo so namugamba how comes ozo okute zino boxes abaana bali mu mmoroka bali traumatized maze banyumiza Uganda bazze bonna bagidde ku Uganda Airlines bayidde meal nungi batandise oku building up warming up to Uganda image esose yaba mukwata mugemera abakutte mundu akokinza sumudde ma box it was really very abana balaba it was nayagala okaba mazinga ngekinkabya bana it wasn't even anything else it was about the children ninga it has taken me this time ogezaako ku painting a image because omuntu abeera mu Kampala yoka image oyina ate ya Uganda ndala n'omuntu afulumye kufa abatambula Uganda n'omugenda mu ggulu n'omugenda erira n'omugenda ekasese n'omugenda Fort Portal n'omugenda ebundi bujjo it's a different Uganda ku Uganda gy'olaba e Kampala kati ng'omukyala ngezaako munyonyi mugaa nti ebintu biyise mu screening ku airport naga nti ab'oku airport abo twatandise okufunamu gundi nabo balinamu enguzi like asobola okukuta ofulume gwange onaamulabamu edda ng'ofulumyeyo ne mugaa kati ate bwe nti issue ebadde wali mutugoberedde kuva ku airport. Why don't you instruct us emmotoka eddeyo ku airport box gye ziba zisumulurirwa mulabe bimwagala okulaba kubanga wali revenue office weeri wabanga beekamoyo ne mugaa naye munnaye bino mubikoze naye temumanyi temumanyi you don't know me sina kyendi mu government but out there is a voice kati lugenda mukyala wange olwo atandika okukwata kamera afilming incident eyo ng'ebaawo nga batabuka baagala okumutabukira kubanga bamanyi ebyokufilminga biki ebibalabisa bibateeka awabi namugamba nti I have my ways of filming seetaaga agenda kujja kukulaga obviously nti nkola ki nti filming secret camera yange ebaweerya it just indicate and it records mu mmoroka mwennyini omanyi otya muli mu kamera ngenza okufuluma nga have initialed it is report kubanga emmoroka yino ebakubyemu amataala mu maaso nga bayinsisiti nga bagala kusumulwa boxi zonna kimwenda boxi 2 bazisumuludde tebalina kye balabyemu nga bayinsisiti nga bagala no for student akkola bikibi kati nga twogera nga omukyala kati yazze n'ebbugumo ly'ebulaaya nga muga bino tobitegeera zino kati situation nga zino ono ali mu mulimo gwe akikoze mu bukyamu but let's first deal with this calm down omukyala nemuteeka ku mabbali n'akaming kakati mbasaba ne bagamba kati bagamba nti emmoroka bagenda gitwala Nakawa eri gye bakutte n'emigugu gyayo ssaawa za kiro mpaka ku makya bamala okujja bagyeke bejje tuwangaddeyo nnyo I'm sorry it was important kino kiveeyo kitegerekeke image ya Uganda lwaki ebe struggling nti olina omuntu omu asobola okukola ekintu kimu nekijja nekyonoona ekifaananyi ky'abalala ndi mutunuulira abaana ngezaako kati engeri gyenzira mu Morocco kuba convincinga nti nakoze ekitabanga wera bagenze Uganda alhamdulillah image ng'ekoze eki abaali badde balina okubeera ku 35 mu busungu nga bali ku 5 asatu nga nsobodde ogasiimulawo olw'embeera gye nabacreating batambuza Uganda endala eri wabweru wa Kampala nti Kampala bamutambudde fine naye nembafulumya Uganda nembafulumya wabweru wa Kampala ga balabe Uganda endala and the image they have now this is an everlasting image etali yakusimuuka mangu but that one incident yokka yali egenze kwonoona emmoroka bagitwala Nakawa tugigoberedde tulemeddeko
olonga bagandi oli musirikale mulaga nti lwaki bano temubasimba kantu ne mugenda nenga kati baba bagadde siza kujja nga nvudde mu myaka gyonna nwanyisa kulwanyisa nguzi nzijega nti ngenze kikola this one ate nga sina change bwerayo kubanga sina change namu tukeera ku makya twavayo sawa 11 jukira abantu bavudde mu nyonyi sawa 7:8 gwakiro tugenze nakawa bagenda okumalira okugira okuparking emoroka batekinze record bla bla tuvuddeyo ne tukeerayo 11 ntuuka waka 11 olwamala okusala subuhi kunaaba breakfast katono nga tuddayo mangu box bazisumulwe nga tukola ki nga wetuli tutuukayo box bazisumulwa zonna 9 nga temuli kintu kyamaguzi neki era omusajja yayogera ekigambo kimu just naga nti wrong intel nti wrong intelligence gye bafunye. Now, because someone ayagadde okuba first of all okuba nti bagenda tuyimiza mu buzikizazikiza obwo that was very suspect. Ekyo ku muntu mu mateeka g'ensi yonna tekikkirizibwa. Bwe kiba nti ebintu baali babikutte nga biva ku kisaawe byalizeeyo ku kisaawe ne biddayo wali mu revenue ne babikyekingirayo. In a public place, yes, to the airport. This was very suspicious. Anyway, long story short, this was one of the frustrations. The government otuuka omuntu yenna akola mu office ya government buno obubaka bubwo. Manya nti office gy'oli mu kyo representing Uganda. Ensobi yonna gy'okola reflects on the image y'eggwanga. Yes, so that's part of frustration yeyo. Suppliers obuta delivering mu budde bwo manyide ekintu beganti sawa 6 ngezaako ne banka ere sawa 6 ne dakika 5 jamuwa wano yayinza okukozesa ezambi but keep in communication ndi wano matuga jamuwe matuga nsazeeko I'm on my way somehow manya bo managing expectations if you do not communicate because communication is still very difficult one that's part of the frustration naye wasigadde alhamdulillah there have been lots of positives. Social media ebadde y'amaanyi nnyo okutundira ebintu nga ku TikTok nina empanga kati ezigenda on sale oluziteeka bwoti ugenda okulaba amasimu gatandise okujja you get those customers and then you build relationships nange ndabe ngenda nenzijjako ku nte tutandise okurunninga kati emisomo egitwala abantu ng'e Kenya tubatwala ogenda okulambula farms. Yes, we have tulina omusomo omunene ogujja ku mwezi 14 14th December to 18th December tugenda kutwala abantu ekisinza ku namba y'abantu kubanga we are targeting about 75 people kubanga oyaga otwala abantu tugenda kutwala abantu bangi nnyo ogenze kubafunamu nga bo tebajja kusobola kufunamu oyaga twala numbers that are manageable womba mugenze kulambula farm n'oga nti ngenda kutwala clusters abantu 15 bayingire wano mu phase 15 nga bali wano 15 nga bali wano kati omanya bo managing buli muntu n'asobola okubaako kyaganyulwa that becomes easy with the numbers so but we are targeting to do that kati bino bina biri mu kujja we are hoping that even within Uganda abantu nga Fort Portal tulina group gye tulimu Dairy Farmers Network eri mu Uganda wonna ekulira Dr. Sekimpi erimu abantu banene erimu abanene abalunzi b'omanyi mu Uganda abamanya kati neefuuka network nene wano mu Uganda abantu badde bakyalinamu akantu kweka omuntu ayagala bamulambulire faamu wabenga agamba nti bajja muloga Kenya batuliiriddeko ssente tutwala abantu mu mafaamu ne balambula. So we are hoping that Ugandans are going to open up abalina farms ennungi we can start organizing travels ne trainings zigende yeeyo fefe nyini tuli mu kusoma by the same time oyamba n'omuntu omulala okumubuusa abe ntagenda kugwa mu katunga ako. So that has been quite in something nga ndaba nti obunnamawulire bwange bukyakola bukyali effective njogere kula atoli mu mawulire gano goyise mawulire but oina format endala gy'okitaddemu eri mu kuyamba abantu across Rwanda and Burundi. I think I have a big network wakati nganze ojja kulaba TikTok yange for example ekola mu nnimi nnyata njiraba so wansobera olaba Oluganda olaba Olunyankole olaba Oluswahili olaba Olunyarwanda olaba Olungereza kati mu nnimi ezo you are actually able to reach out to a wider audience. Eggwanga nga Rwanda toyinza kukkiriza the numbers of people abali interested mu bintu by'obulunzi abali mu reaching out nga bali balina access to information n'okumanya ki ekyokukola kati abo bajja kujja nabo bajja ne beegatta mu safari egenda Kenya ogenda okudda nga tokyaliwo oli naye ne Uganda twaga kati trainings farms zibeerewo nga presidential farms eziriwo presidential farms eziri waliwo ngene yeekawumu eriwo nakinaki farms nga zino zibeere open tusobola okugaa nti biga kutwalayo abalunzi bagende basome nga kiri open yes beyongera okuguka omuntu olabe how can I use nina yika zange nnya effectiveness gye nsobola okukozesa nayika yange emu kiki nsobola okugikolamu kakataano ku 10 nakagula naye sinnakazimbamu nsobola okasimbamu ekisagazi nenjanga kalyamu ssente siina nte naye nsimbyemu ekisagazi abalina ente benkiguza
mindset etandika okukyuka. So it's those sort of conversations zempulira zendi mukuyima, that has been quite positive mu Uganda. Yes. So naye nga olabanga so far watuuse okufunamu oba you still investing? Farming is almost a bottomless pit. Ojja kutandika okuba nti olina okuteekamu nnyo okutandika okufunamu. Ente ojja zireeta, for example nga capacity yazo ya litres 30 because of all environment okuba nti ekyusiza gyebadde ebeera ezze wano, endiisa okugenda ogituusa ku level eri okujja okupiikinga, oluusi ebadde erya bubi ng'ogenza gireeta ku ndya ennungi ennyo esooka egipapye, oluusi ebadde erya bulungi nnyo eri wano ogenda okutuuka ku level nga kijja kutwalira obudde. You start building it up. It's work in progress. Okiraba nti at least progress ekolaki weri, and with every day oyiga. How old is your farm? Since 20 effectively I meant 2022. 2022. Kakati eno project nga bwefaanagana as of now. This is from last year 2024. 2024. Effectively okuleetaka we naligula naye nelirwawo nga terina kye lyakoze nnyo kiryawo okutandika ogifuula farm to a seriousness level gyeriko erina obumyu era wano bwojja bubuuza ku farm ya bumyu. This has been a rabbit farm. Kati twafunye contract with the person gwe tugenda okusupplyinga that has now motivated us, so tugenze tuzizzaamu obumyu ku numbers nnene. We had at some point 400 rabbits, 500 rabbits nga tuzirina at any one point. Nezikenderamu olw'okuba nti tewaaliwo kinene buli lwenvaawo anti buli nalinnyanga ennyonyi nzize mbeddereeko ku faamu ngenze ku Facebook ntunze obumyu abantu baguze balwana nga nkola busiike si bulamu nkola kamyu kookye kati ne bajja ne balya ku kamyu buli akaliddeko n'akawaana through word of mouth akamyu ne kafuuka era bino okumanyika ennyo nga faamu y'akamyu naye nga lwennyinnya ennyonyi ne ŋŋenda abakozi bendeseewo nga tebasobola kusigala nga bakisustaininga ku level yange customer care and all of that. So ne bifa bwe nkomyewo ati nenziramu nenzukusa. It just started sort of getting slower, but now we've gone back now with a new wave. Twagala kukiteekamu value addition, twagala kukola rabbit sausages, tukola rabbit samosas, rabbit spring rolls. Kati with that omanyi nti tojja kutunda butunzi kamyu nga bwobadde okatunda. Kati kambuuze Haji, tukulaba ebiseera ebisinga ose tulinze eno Luweero. It's a village setting and yes, farm yalikoleddwa era mu kyalo of course, but ejo obadde n'obulamu bw'obaddemu obadde London obadde mu bulamu nga buli luxurious bulungi, kyakutwalira budde ekyokufiitinga mu setting eno kuba gy'obeera era na buli akwagala e Kampala ayinza okunoonya mu Kampala n'atakufuna era oli bwakubira essimu Hajji akugambirawo ndi ku faamu Bugojje nze gyendi. So kyakutwalira kadde ekyokukopinga up? No, nze badde muntu nti country life badde njagala nnyo era ebungereza ojja kulaba nti ku TV programs ezibadde singa okunyumira bagiyita move to the countryside. It's a program on BBC. Nga bagiyita move to the countryside. Abantu abadde babeera mu kibuga n'afunamu ku ssente oba n'atunda ennyumba ye gy'abadde abeeramu e London n'asalawo agende mu bulamu bw'ekyalo. I've loved this. Ekyokubiri passion eno akawewo kani wawuliddeko wano ku muka gw'epikipiki oba gw'emmoroka oba diesel kati kana akawewo kano enkoko ezo ezikooko limu oziwulira nziwulira n'obunyonyi ati oyina there's just that natural nkakasa obulamu bwange nyinza okuba nga nnyongeddeko emyaka ng'ena ku bbanga lyemmaze wano ku bulamu bwange in real terms gwaba olowooza in real terms nyinza okuba nga nnyongeddeko emyaka ena because of the freshness. Life erina bw'etambula tukeera tukola wano ssaawa 10:30 tutandika okukama 10:00 by 11:00 wanga bamaliriza 11:45 ne tuyingira mu swala omala okusaala ne tuloka tuyingire no mu nkoko naza drinkers tegeka mmere by 7:00 ne tusavingayo enkoko emerengiramu emmere ne tukkirira ngenda kutwalako nateekawo musiri gw'amapaapaali nakoze ika 3 ez'amapaapaali manyi something that is ongoing kubanga oli ajja n'ansomera n'aŋŋamba nti epaapaali amapaapaali ag'ekiryandongo ge nasooka okwe-establishinga nagenza okutuuka nga nensooka nentya omusana gwagakuba nnyo nendooza tegajja kuvaayo twabayo tuli awo Mukama n'asumulula kakati ganyiridde naye matono kati wano neŋŋamba nti kansikeeringe apo nkole 3 acres sebo epaapaali liri kati wano tulina 3 acres womala okulaba nga otuuse ku level eyo spreading across bwonna. It's a different ball game. So oli yakusomedde munagamba epaapaali nenyini yagagula era nenzija nenga mukwasa gwe nakwasa project yagirwaninga yagalima ku lwange nze ntaddemu ssente naki naye oli yagamanaginga mpaka mu katale kubanga musuubuzi waago ate mulimi waago
kati kasana mwekwata nenga nti nkwekutte yazze wano n'ateeka gano gali kweka 3 yes so eriyo ekiryando ngo nali nkoze encouraging adendeko ne gafa kati kati gagano ate gazuukidde enkuba kasali awanulye kadungi nedda wana amazzi mangi okusinzira eri lukoola nnyo yes kati bwobeerawo n'ekintu ekiyingiza ku income essuubi eririwo kubanga ekintu ekiri mu bulimi bw'ojja n'osuubira nti ogenze kukwata ssente mulundi gumu bikulemye noonya kirala it's about patience naye ekisinga okumpa essuubi yeno progress buli olukya ku makya n'olaba nga waliwo ekibaddewo naleeta enkoko nzijje mbalubwama nzireese wano ntandise okulunda enkoko eŋŋanda najja mindset yange nunde ekintu kyensobola nange okulya ebikoko ebizungu ebyo okuggyako nga buzibu nnyo sibirya buli lwembira ndowooza ddagala ninga kanzigye nunde enkoko eŋŋanda enkoko ngenda okulaba bambalidde emyezi 4 n'ekitundu ejja kuba emaze okutandika okubiika myezi 4 n'ekitundu egituuka myezi 5 myezi 6 myezi 7 nenga nfudde nga sinalaba ku jjina eri one day before mukolo wano nga tuli bwano mukeetaliriro ejje eryasooka ne liggwa since then amagi tujjamu kakati ogekula nti singa kibali bugumikiriza enkoko zirikyali mu kulya zirya nnyo bambalira emyezi 4 n'ekitundu ntuse mu myezi 7 that's almost 2.5 months over the time eyaliwo wabadde okutuka n'essuubi suddenly amagi ne gatandika kati ogenda okulaba nti kati ejjo lirabako right now oyina enkoko meka mulimu ebikoko 2 ezibiika ofuna ojja mu tremeka olunaku trays about 5-6 wow yeah olunaku kubanga zoosaayosa zizibiika naye gwe omanyi nti tray Kampala eri ku mutwalo gumu mu 1,000 kitegeeza olunaku lumu ayo tray amazungu sebo gano agafa amaganda eno ya mitwalo 2 era gibeera mitwalo 3 kubanga gano galimu empanga gano gali fertilized kitegeeza olunaku omuntu gwomanyi olunaku omuntu ofuna emitwalo 12 adde olukati ntandika okutunulayo naye kati nga kitutte ebbanga ki emmere yandidde kasooli n'atuuka ku level eri waggulu ennyo nempulya nga gyagwa ddalo kakati ngenda okulya nga mpulya almost giving up kati bw'otuuka nga tulina that strength there is something that keeps you going that hope that one egg eyajja one day before our event here was really era omuvubuka Muhammadu yava mu majirajja nga ndaba amwenye haji ndi mu bantu nalina haji assalamu alaikum ninga ono wazia mwenya ayagala kuŋŋamba ki era yajja ali ku taati nga agati tebatuloga yajja haji yes kati ogenda okakana now you are at a level no it's 4 to 5 trays a day kubanga zigira zoosaayosa sometimes naye nga omala okulaba rate gy'otandikira onogaati kati essuubi limaze okukola ki essuubi lizze ku nte ente nejjente wemalidde okuzaala capacity ya 30 liters n'obulaba oli mu 2018 not bad ojja kumanya nti agenda kyogenza okubalirako so it comes with that amapapaali ago gaba gamala mwaka mulamba so we are still in for another twasimamu apple because amapapaali ate bw'otandika okunoga onoga every week omuti on average kuliko amapapaali gana agafa amaganda oba gana aga red mixed mulimu n'amachina gano amampi agaterako wansi ngenda kutwalayo genda kulaba tetwagala kulwawo nnyo bannange emboozi eba entono okulabako kube kungi so let's go right now tandika okuba nga ate tulabako nkoko tunagendamu yego tuyinza ogenda Muhammadu wali tugenda tulabe mu nkoko then bwe tuva mu nkoko tugenda tulabeko ku nte bwe tuva ku nte tugenda tulabeko mu mapaapaali bwe tuva mu mapaapaali tugenda tulabeko mu kasooli so olunaku lwaffe olwa faamu lubeere ng'ate lutambudde bulungi nnyo vidiyo yaffe eddako egenda kuba ya kulambuula kiki ekiri wano ku faamu ya Haji Kassim Kayiira eno vidiyo yo njagala okuba nga ate nkusibira n'olunaku olwaleero naye kebera vidiyo yaffe egenda okuba nga ate eddako egenda okuba nga ate ekulambuuza faamu yonna togaana kuba ku ssimu ya Haji noga Haji njagala kuyiga njagala kulambula ajja kubuulira emisoso gy'ogenda okuyitamu okulaba nga ate olambula bulungi ekintu kibeere nga ate kikunyumira ennamba eri wansi awo ye ya Haji Kayiira Haji Kassim Kayiira gy'osobola okuba nga ate oyitako okuba nga ate omufuna ku kyonna kyewandyagadde okuba nga ate obuuza ebiri bizinensi abakyala
Haji Mufungo. Oyinza olya Haji nolowooza wali essuubi lya haki. N'abasaba emirimu. Ab'emirimu n'abakyala. N'abasaba emirimu n'abakyala. Haji oli musiraamu olina mukwano gwange teri maama wange atudde London. Okitegedde. So for now guys, ladies and gentlemen, ennaku z'omwezi nga 2 tugenda kuba twesanga ku Royal Regency Afrigo Band wamu ne Winnie Nwagi omwezi guno gwennyini tugenda kuba ate tujja ekintu kibeere nga ate kyanjawulo muko. Otherwise for now, ladies and gentlemen, musibe bulungi mweraba.